oyo kyetonde katonda wanga namugereka gululiso ddene serubaale gulude ndoboozi lugaba wa byonna obudde bwe buno kwewonga gy'oli nga fe abewonga gy'oli be bazzukulu babaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali wano n'abali emitala w'amayanja n'abali emitala n'abo abali ku tobuladiyo bwabwe ob'obusimu bwabwe jjajja beewonga gy'oli kubanga ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa baati bakumanya nga naye katwakutegeera nti yegwe katonda w'abajjajja baffe emizimu emisambu abalongo n'amayembe nga gy'emisange gye twasanga mu nsi egyo nga gye gibugiriza obwakatonda obwa Namugereka emizimu egizza emizimu ffe tusaba katonda w'abajjajja abawa omukisa mu bigambo bino ebyolwaleero tumaze ebbanga nga titukola bubaka buno naye olwaleero twagadde tuveeyo tukole obubaka buno era bugenda kutwalako akaseera kanene kubanga tugenda kwogera ku bintu bingi nyongera okubaaniriza mmwe bajjajja b'abaana naye tuddemu ekiramuso kya jjajjaffe nga tugamba nti agulumizibwenga atenderezebwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago obwewaawo nja kusaba mwekubireko mu ngalo abantu bangi ababaddewo nga timubeerangako nga tukola emisomo gino emisomo gyaffe mugiraba eyo ne gibanyumira era abasinga obungi kwe musinziira emisomo gino gye musinziirako okujja gye tuli nti bajjajja baffe baateekawo emikutu gino emigatta bantu emikwanira wala nti osobola okubeera wano n'oyogera n'omuntu n'aseyalinga naawe ejjumba lubo aligawesa jjajja seeki oba kabonandugwa oba abantu abalala bonna ng'asobola okunyumya naawe naye nga oluusi tomulabangako oluusi ne bateekawo ebyuma kwali okugaziya emizimu gy'abajjajja baffe emisambu abalongo n'amayembe okubanga basobola okuwulira njagala okubategeeza bannayuganda nammwe bajjajja b'abaana n'abantu mwenna abali mu ggwanga lino puroguramu zino tuzikola nga situzikolera bantu bali mu Uganda abali ebweru wa Uganda situzikolera mmwe abali wano tuzikolera abantu bangi kubanga gwe oba olina omukisa nti osobodde okutuuka wano n'osobola okufuna amagezi okumanya n'okutegeera n'osobola okumanya nti waliyo ekiggwa eky'emirembe n'osobola okumanya nti waliyo omukisa waliyo abantu abatuula nga baliko olubaale emizimu emisambu abalongo n'amayembe naye ne batunula mu ttaala ne batunula mu kamera ne basobola okunnyonnyola ensi nti lubaale waffe mulungi abantu babaddeyo bangi bakimanyi bali mu makanisa bali mu ekereziya bali mu masabo gano bali mu mizikiti naye nga bonna bakimanyi nti lubaale mubi naawe atudde awo kennyini okimanyi nti lubaale omusamiro omaze kulwala omusamiro omaze kufuna bulumi okimanyi nti lubaale ogezaako okumukolako ng'omaze kufuna kizibu njagala mbabulire lubaale taluma era lubaale tabanja wabula mmwe muluma lubaale omuntu bw'atakkiriza Mukama Katonda nga bwe yamutonda bw'atakkiriza bajjajjaabe kati gwe oba oluma jjajja naye atunula wali ebbali naga nti omwana gwe nazaala omwana gwe nategeka nenzaala kitaawe nazaala jjajjaawe nenfuuka jjajjaawe nenfuuka omuzimu ne banziika mu ttaka kati nze sitaani olw'okuba nakera nenzaala mirimu oyo oba nenzaala kitaawe nenzaala jjajjaawe kati okujja okulima ku bijja bino okunzijukira olwo nfuuse sitaani wabula Yesu atamuzaala yoyo omuntu mulamu yatali sitaani ate naye ng'asobola n'okumulinnyira ennyonyi n'agenda e Roma oba n'agenda e Isirayiri okulaba amalaalo ga Yesu agatakyaliwo ne we baamuziika ne mu Ggaliraaya ne we yalinnyira mu ggulu byonna tibikyaliwo wabula olw'okuba nti bato bakawano weekubireko mu ngalo kuba si kyangu njagala kubategeeza nti abantu bali eyo babonaabona abantu bali eyo bagula soda ow'emitwalo 5 nga si wakubawoomera abantu bali eyo bagula soda ow'emitwalo 5 nga si wakubawoomera kunywa kubanga akacupa kanusu 10 wabula ng'amugula emitwalo 5 mbu wa mukisa alimu omukisa naye ng'omukisa gwe baateeka mu lweza nti bw'okwata olweza oyeza obaza obeera n'omukisa omukisa gwe baateeka mu bbombo nti bw'onaaba ebbombo
Mukama Katonda yakitonda. Omukisa gwe baateeka mulamula nti gwe ayagala obulamuzi ofuna omulamula. Omukisa gwe baateeka mukyusanjuba kubanga egyo gyonna miti nti omukyusanjuba bw'oba oyagala okukyuka nga bw'oli Mukama Katonda abikyusa. Mukama Katonda yateekawo nti ezinunula omunaku Omukama azitunga kiro. Weebaka n'oloota ekirooto nga jjajjawo akuzzizaayo ku ssomero lino ly'otuddemu, nga jjajjawo akuzzizaayo okuyiga ng'oli mu nnyumba enkadde eri ewa bajjajjaabo, yeno gy'olabamu emmuli, gy'olabamu embugo, bakugamba ddayo noonye obujjajjaabo. Munnange ebyo bya sitaani. Naye ekigambo ekivudde mu pasita mbu yasabidde sooda gwe yakedde n'asuubula n'amuteekaawo kati afuna amagoba ga 49,000. Mummwe baayita endiga baabasuubiza nti ebibanja byammwe biri mu ggulu naye nga ye ku nsi ekibanja ekyagula ku nsi kuno. Wabula ebyammwe biri mu ggulu. Byabasuubiza nti eddembe lyammwe liri mu ggulu. Mutambuze ebigere mmwe abatambuza ebigere mmwe mulina obwakabaka bwa Katonda nga ye atambuza mmotoka tabwagala. Mmwe be basuubiza nti bw'onootambuza ebigere n'ova e Kenya n'ova e Tanzania n'ova e Mutukula n'ova e Kyotera n'ogenda Olamage Namugongo nga babaana mukulu bagira mu mmotoka. Bagira mu mmotoka naye gwe atambuza ebigere gw'olina omukisa. Muve ku bintu eby'ekisirusiru musobole okwenunula mudde mu buwangwa bwammwe. Omuntu asobola okusiba empingo z'oku mukono ezo zijjikako bazisumulula. Ezo empingo bazijjako naye empingo z'obwongo okutuuka wano kyangu naye okusumulula obwongo bwo ne bubanga bwavaako empingo n'otunuulira jjajja Jjumba nga tomutya naye ng'omuwa buwi kitiibwa, n'otunuulira jjajja Seeki nga tomutya naye ng'omuwa buwi kitiibwa, n'otunuulira Kabona Ndugwa nga tomutya naye ng'omuwa buwi kitiibwa. Naye mmwe abaasibwa empingo ng'olwaleero okuŋŋaanya 5,000 oli mu kusonda. Oli mu kusonda ogende mu kusonda okwo kw'osonda ogende ogule soda ow'E5,000, ogende omugula omuceere ogw'E5,000 kyokka nga n'ogw'3,500 tosobola gugulira baana bagulye naye ogenze ku kkiro ey'E5,000. Bajjajja abaddugavu mwasirwala komawa. Tubategeeze tutya? Kiki kye tusobola okubannyonnyola mutegeere tuzze kwe kuteekawo emikutu gino emikwanira wala okubajjako empingu nti soda ow'E5,000 talina mukisa. Omusajja Gasumba atutte ku leediyo, Gasumba n'abannyonnyola n'abagamba naye mwe abasumba abasuubiza abantu ebibanja mu ggulu, mwe abagamba abantu nti Yesu akuwadde omukisa nkukutteko ojja kuwona, ate lwaki bwe mulwala mulinnya mugenda mu Amerika babajjanjabe? Mwe lwaki temusaba Yesu ne muwona? Lwaki mugenda mu ddwaliro? Omusajja n'ayimira naye ng'ate yali best man waamu, naye ng'ate eyo yasaba soda ow'E5,000. Gasumba n'akeera eyali best man n'abaga nti bassebo ne banyaba ebyo si bituufu. Muddeeyo musabe bajjajja bammwe mulime ku bijja musamire lubaale wammwe mukume ekyoto ate ebyo byonna bwe mubikola mukole. Sente omuntu azijja mu kukola. Mu bujjajja asabayo mukisa, sente omuntu azijja mu kukola. Teri jjembe likola sente, teri musambwa gukola sente, teri muzimu gukola sente, lubaale akuwa mukisa. Era gwe yasamira lubaale nga tokola toyina kyoyinza kufuna. Bassebo ne banyabo nange okuba obulungi nkola. Kati okuvaayo omuntu ababuulira amazima timukkiriza, timwagala, wabula okimanyi nti bw'onootuula mu lubaale bajja kuwa omukisa. Ensawo ya jjajjaawo bw'eba yakubulako ensawo nsawo yange Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange, mumpe ensawo yange nnyumye ettabaalo Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange, ensawo yange Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange, Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange Kamungolo, Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange Kamungolo, Kamungolo, nze ndigenda n'ensawo yange. Ebigambo ebyo biwulidde nti ey'amayembe yalimu endege, ey'abacwezi kaali katoloogo. Okitegedde ente bw'ezaalibwa
nga tennakula oba ente ng'esowodde eddiba eryo lye bajjako y'ensawo y'omucwezi kaali katoloogo. Era kyova olaba nti mwe abacwezi bwe tuba tubatungira ekisingo tuteekako akalibaako kubanga mmwe timuli ba lubugo timuli ba lugoye muli baakalibaako kubanga muli bacwezi muli balunzi. Tuba tukuddizaawo amaganago naye olw'okuba temumanyi bw'olagajjala ensawo yeekola ki egwa. Kakati ogenda kutunuulira abantu abaafuna ensawo ya basebo ne banyabe yange yini eno ensawo yange eya lubaale yensawo yange nze lubaale wange yenna ali muno. Era kwene ensawo kwenzija ekigambo busawo waliwo agitunuulidde n'agamba mpya ogirabi olowooza ya myaka emeka gitunuulire olabe olowooza ya myaka emeka eno naye bwekaddiwa nga ntungirako empya nga taata muwonga atungako empya ng'agikola ki ng'agiteekako. Kakati gwe bw'ogitunuulira ng'olaba naye akakadde kali ke nasookerako emyaka 3 nkyakalina. Kakati bwe nnunda ente ezange zikula bwe nnima ebyange bikula. Twabadde ne kabonandu gw'eggulu olunaku lw'eggulu njagala kubagamba wano ku live olunaku lw'eggulu twavudde wano ne tugenda mu disitulikiti y'e Mukono njagala okotinge bulungi ne tugenda mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Nnama ku kyalo kye bayita Buyuki Ndugwa gw'oweereza wano yaguzeeko ettaka eka 5 miliyoni 4 n'azisasula omukono ogwo nawo kisobola nawe atuddewo eggulo endagaano eryawo 4 eka 5 n'azisasula omulundi gutya yabikuweereza tewabirabe omulundi ogwo yatambudde nange n'akwata ssente nawo kisobola naye gwe oyinza okutunula Ndugwawo n'ogaa nti akawunti ye zitowa miliyoni 4 osobola okirowoozaako. Bassebo ne bannyabo lubaala akola ssente tiziva mu gwe tukolako kubanga gwe toyina ojja odaagana n'okubawola tubawola tubasamiriza bwereere kubanga timulina. Kino kyekiggwa kyokka ekirimu emmere okuva lwe wajja mpaka lw'oligenda ng'olya oba kawunga oba bijanjaalo. Naye bwe natuuse nange nabadde muwerekedde nagenze eggulwa ttaka twalisanzeeyo nga ddene baba mpitirivu ne ŋŋamba naye abakkiriza bano mbakolere ntya nange ne mbagulirako yika 2 miliyoni 2 nenzisasula kuba nnina bassebo ne bannyabo nnina mmwe abalwana nange nnina. Ate nkwegayiridde ekizza ako kaseso tosalamu kigambo nakitya kyova olaba nti mbalagiridde n'ettaka gye likola ki gye liri naawe omusamize eyeereega mu nsozi gy'otudde osobola okukwata wadde miliyoni 10 nga kikyo n'okibala bw'oti n'ogenda ku akawunti n'okwatako miliyoni 10. Sente muzitereka mu bikooyi sente muzitereka eno tizisobola kuwera kubanga sente ziterekebwa mu banka. Kati omusawo n'akulimba kyogamba nti bwe nkwata miliyoni 4 nga Ndugwa mpeereza n'akwata miliyoni 4 n'agula ettaka olwababbye kummwe alina gwe yali abbye. Kakati obusirusiru n'obugwagwa nsaba bubaveemu bubaviiremu ddala bassebo ne bannyabo kubanga butandikira eri mu kugula sooda butandikira eri mu kugula muceere butandikira eri mu butategeera bajjajja bammwe kubanga ne bw'oteekawo emmotoka jjajjawo agitta naye mwe mwali mulabyeko emmotoka ya Ndugwa ng'efudde bukyagigula kubanga efiira weeyina kufiira. Omuntu asamidde lubaale talwaza alwaza waayina kulwaliza. Omuntu asamidde lubaale tibamubba bamubba we bayina mubbira naye gwe bakubba ne we batalina kukola ki olwaza omwana ne wotalina kulwaliza osenguka ne wotalina kusengukira bakugoba ku mulimo ne we batalina kukugobera obeera mu kubonaabona kubanga tolina. Jjajja wano mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Nnama okyayinza okusangawo ettaka yika 5 nga zikwataganye nga ziri awo zeekutte bwe ziti
naye jjajja Wandugwa abadde yazimuterekera kubanga ayagala ekiggwa kuba yazimusaba n'ateekayo ekita ky'omwenge naawe agula ekita ky'omwenge nze njogera ku Ndugwa kubanga yatajja kunkyawa sijja kwogera ku balwadde bye tubakoledde naye kanjogere ku mutabani wange mwaba tulowooza mbu abasamize tuli banaku puliizi tubeegayiridde mbwera busamiza tebafuna mukisa babeera bubi kakale jjajja nze jjajja Muwonge yeyansamiza bwe nali ngenda okusamira ewa taata Muwonge nalina ebinusu bino bya $27 nga ngenda ewa taata Muwonge taata Muwonge yeyanvuga okunkomyawo ku kiggwa namusanga alina emmotoka ye yakibina taata Muwonge namusanga alina emmotoka ye yakibina wadde nga taata Muwonge kati yanzigirayooko kaadi ze eza pikipiki nga tulina kaadi ze tunoonya nembalako 8 nga teziweddeeyo nembala kaadi 8 nga teziweddeeyo netutuuka ku gye twali tukolaki kubanga yali asitudde n'ensawo endala mu njolooza alina nga mmekeezo ezitakka buli stage omanyi mu Uganda kuliko piki nga ya Muwonge ng'ate agigabye looni naye lunaku ki era nina mutabani wange wano mutabani wa manyinaze namuli yangaye nti ayagala bodaboda eya looni ne mugatuulaawo ngenda kuba essimu bagikuwe naawe ali eyo ng'ojagala jange otuule wano tubagikube kuba ezaffe tebazibba ffe tulina amayembe eyo bizinensi ya taata wange kati gweoyinza omulowooza nti yansamiriza bwerere kubanga tiyayina gw'omanye emyaka gye nasamirira omusawo kubanga alina kibiina ng'ate akyatunula nga Muwonge bw'atunula naye bw'omusanga mu ssabo lyo oyinza okumanya nti otutte na musajja naggagga bifeekeera baaba katono nnyo nze ŋŋamba nnyo abantu abateerijjako baaba abawalampa wamala nti yeffe bw'osobola okubuuza ani yakusamiza nogamba taata Muwonge waali Nabbingo ate nga tulina ne jjajja waffe ekinoni Seeguya yasamiza taata waffe nga naye waali kali ffe basamize abatuuza olusirika buli mwaka ne tuteekateeka tukoze tutya nga basenkulu basukka mu 50 abatudde mu lusirika ne tubeerayo nnaku 2 nga tulya tunywa tuteeseza lubaale ate basenkulu abo ne babeera nga balina abaana basokka mu 4 kubanga nange mu baana nsussa 1000 abaana benzadde mu lubaale nsussa mu 1000 okweyongerayo nenzaala abaana 1000 nenzaala abaana basoba mu 1000 sikyabajjukira n'okubajjukira n'engozi zaabwe siziina nenkuga nti ne jjajja we yamusamiza jjajja waffe Seeguya ali Kinoni ku kyalo Kabuyo mu Kinoni mu Masaka mulimu omusawo yenkana Seeguya mwali mulabyeko mu kamera ffe tuvuddeyo okusomesa mmwe abatamanyi abadaagana omuntu omulungi ayogera gye yasamirira omuntu omulungi ayogera gye yajja eddembe omuntu omulungi ayogera ku bajjajjaabe naye n'owulira omuntu n'ava nze ndi musawo nze nkulembera abasawo nze ndi mu Lutansozi nze nkola bwe ndi tasobola na kumenyayo nti gundi ye yansamiza bwabula bwe tuvaayo ne tutandika okubyogera nga batandika okugetagetawo abataliiyo senkulu wange yafa omanyize senkulu wange yakolaki yafa nze senkulu wange yansiba amaliba bamuziika gindi bw'aba yafa talina banne be yabeeranga nabo kale lwaki abammwe bafa lwaki abaffe tibafa kuba ne yasamiza taata Muwonge akyaliwo timwamulaba ku New Club Brigato njagala okubasiima n'okubeebaza nti tubadde twasiba live zino olw'okuba tubadde n'ekivulu kya New Club Brigato mukulikeeyo nnyo mu New Club Brigato mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kujja naye tukoye okubalaba nga muyina ennaku pasita musamire mbadde ne pasita wali nga nnyumiza nange anavuze kagaali okuva ejjinja yavuze kaki kagaali bwe yabadde atuuka mu mabira ne kafa fuluweero n'asindika akagaali okuva mu mabira mpaka wano wali awo n'ebigere bimuluma kubanga jjajja amubonereza ebbanga lye yamala ng'alimba abantu naye bwe tubajja mu bikolimo ebyo timwagala kuwulira
njagala kutegeeza pasita sikwogedde linnya naye ojja kuwona ojja kutereera kubanga bwe ntunudde ku gaali eringa eriko amataala nga 9 ng'eriko waya nga 10 ng'eriko ne soola waggulu nenga nti ono nga bamweyana mubanjizza nnyo kakati bamweyana mu kumubanja ne bagaja pasita naye nga yaweereza ne bapasita abanene yasomesa ku gundi z'abalokole ennene naye kale tunuulirwa omwana mpeereza ttaka lya miliyoni 4 gw'onoonya ne kapoloti ak'emitwalo 5 lwakuba ebintu tetubyogera naye abantu bali bulungi bazzukulu ba Wamala tebeemulisa bassebo ne bannyabo ffe tulina ate mbakakasa bazzukulu bajjajja ng'oli mu ddiiro lino nga nkukolako bazzukulu ba Wamala mbakakasa okuzikula nnyabo emagombe okufuula omwana Nabisaso mukyala wange Tonda Namugereka agenda kubibawa nze pasita kambabule nze nali munaku nga n'omunaku ampita muki nali munaku nga n'omunaku ampita buki naye famire gye nvaamu erimu enju 10 ze nnyumba ze nzija enzija 10 bajjajja 10 mulowooza olujja omuntu okumuwa olujja aba alina abaana abalenzi 10 okufuna olujja enzija 10 era olujja lwali gaweesa nze ndukulembera nze nkulemberako ennyumba etya era ennyumba eyo mwe muli Lubaale taata yayitibwanga Ssennyonga Mugerwa Malidaadi bayinza okutuuma Malidaadi nga osiwuka nickname ye yali ki kati okundaba nga ndi smart mu masuuti ago because of my dad mukitegedde bamuyitanga Paulo Ssennyonga Malidaadi yabeeranga kooki bw'otunuulira ku kyalo kwonna kwe twabeeranga era taata yabeerangako ne ssente nenzija nenzizaawo Lubaale mu nnyumba ezo 13 kye mbadde njagala obbagamba kiri ku likodi mu nnyumba 13 nze nsinga ssente kiri ku likodi mu zonna naye nga mulimu n'abali e Bulaaya mulimu n'abali e Kampala mulimu n'abali Liddawa naye nze munene waamu nze nsinga ssente ate nze nsingamu erinnya kuba nsobola okuba ne ssente nga n'erinnya tokola ki kakati ogamba ote nti Lubaale mubi kiki kye mwogerako mmwe bazzukulu ba Wamala bwe mutudde wano mmwe bazzukulu ba jjajja nga bwe mutudde wano ani gwenziba wadde abali wano n'abali ebweru nze ndi ku live omuntu nga nali muggyeko ssente nga ziri abnormal nga nali nkuggyeko ssente z'okuyiya n'okufumbafumba vaayo eno ensi erimu amateeka vaayo nammwe abatudde wano kubanga mbasaateeseza nammwe okitegedde naye abantu batuddeko bino ebitwogeza ebintu bino bulumi abantu balina obulumi bannaye muyina obulumi muyina ennaku mbadde n'omukyala wano Naalongo yava Bulenga awo naye ng'omukazi oyo yalina ennyumba ye ng'alina amaka ge ng'avuga mmotoka ye omukazi oyo n'asamira n'abeera Naalongo wa maama Nambi Nantutulu bakazi Lwendo n'abeera Naalongo w'ensi mukitegedde bulungi n'akola n'agenda mu Ttanda n'agenda mu Nsozi n'agenda mu Ggulu Emukono n'agenda mu Nsozi twagenza okukwata ku mukyala eyo nge nayambadde sekapulaalye nayambadde sapuli eno jjajja w'abaana azaala ensi eno Naalongo amaka ge bagatwala ebintu byonna babyokezza agudde eddalu omuntu bw'atakola Wamala ne bw'oba oliko amaanyi agafaanana gatya ojja kuyita bwereere I'm telling you bw'obeera ne Lubaale olina okumutegeera kati Naalongo tukwatirira mukwatirire okumuzza engulu tuyina kusooka kumukansolinga okumutegeka obulungi atuuke okusamira kubanga n'obwongo bwe bwali bugenze gw'omanya omukyalo okuyimirira naga ati omwana wange namuzaalira ku kitooke jjajja yaŋŋaana okumugema omwana wange tamira ddagala
mu Uganda tukyalina abantu abali ku level eyo. Waliyo endwadde nga zakolebwa bazungu nga bwe kukwatako bw'otagimirira mpeke kubanga olw'okuba basolooza muffe ssente bakola endwadde ne baziyiwa muffe nga ne bw'oginogera omululuuza tewona. Kati obulwadde obwo bwe bukwata ku mwana oyo ayinza okudda engulu. Endwadde ze tugema abaana si zaffe za buzaaliranwa. Endwadde ze tugema abaana zikolebwa bazungu ne bazireeta wano. Gwe omuntu yenna ng'olina siriimu kkiriza nti olina kumira ARVs kubanga siriimu baakola mukole. Si bulwadde bwa wano. Baakola mukole era siriimu ayita mu kifo kimu kwegatta. Talina walala gy'ayita. Kakati siriimu oyo bwakukwatako n'amala okukwatako gwe n'owooza ndiko jjajja sijja kumira ddagala ogenda kufa. Mwagala paasita tuleke abantu okubasomesa emisomo egifaanana bwe gityo. Gwe okimanyi nti abantu bangi bali mu nsozi nga tebamira ddagala? Okimanyi nti abantu bangi bali mu nsozi nga bafiiriddeyo? Okimanyi nti abantu bangi bali mu masabo ng'alowooza nti buli kimu ajja kufukamira mu maaso ga lubaale akinyonyole kiwone? Okimanyi nti abantu bangi bali mu masabo nga balowooza nti bino bye tusomesa simanyi omuntu omusamizi omutuufu tatunula mu kamera? Njagala okubategeeza mutunuulire ekkolero nga Coca-Cola. Kale mutunuulire institution nga Buganda ekulemberwa Baffe Ssaabasajja Kabaka n'Oweekitiibwa Katikkiro n'abalala bonna abaami ba Kabaka kubanga nange ndi muweereza wa Baffe. Njagala otunuulire institution eyo bwe yali etandika yasooka kuteekawo ki? Yasooka kuteekawo lediyo bagiyita CBS. Mumanyi lwaki? Kwe basomesereza abantu nti emmwanyi terimba. Kwe basomesereza abantu okukola. Kwe basomesereza Abaganda okuddamu okubaako kye bategeka. Kwe basomesereza abantu obuwangwa. Naye kati omusamizi ali eyo aga nti nze sikwata simu ya smartphone, situnula mu kamera, kakati ogenda kujjawa information, tolaba TV, towuliza radio, toyina simu ya smartphone, n'ebigenda mu maaso tobimanyi. N'omukulembeze w'ekika ky'emmamba jjajjaffe Gabunga yafudde toyagala kuwuliza. N'ebyo ebya soda toyagala kuwuliza, mwenna muli eyo mwevaako. Ne radio togiyina mu nnyumba kyokka otegeeza mbu ogenda kununula abantu. Obawe n'obugagga ogenda kubujjawa nga naawe weeremererwa. Ogenda kubujjawa. Njagala mumbuulire bagenda kubujjawa nga nabo beeremererwa. Mumbuulire bajjajja mwe timuyinza kumanya bulumi bwe nnina mu ggwanga lino. Nze mbagaye ndi bulungi naye naalibadde nnoonya ki? Nnoonya abantu be tuli nabo mu sekita emu ey'obuwangwa n'ennono. Tufune radio, tufune TV, tutuuleko tutandika okusomesa abantu. Abantu batereze lubaale waabwe nga bwe basamira. Abantu mu bifo bye balina ebitono mu kibuga bazimbe ennyumba wansi ya Jjajja Mukasa, eddako ya Jjajja Muwanga, eddako ya Jjajja Kiwanuka, eddako ya Musoke mpaka ku ya Ssewamala. Osanga essabo nga lyakalina liri mu kasipesi katono kubanga ebifo biweddeyo. Naye oli agamba eno ennyumba ya Jjajja n'omusanga ali ku poloti ataano ku 10 kana akagottese wano kana akagottese wano kasubi. Essubi litonnya kati bw'onoofa ddala gw'okakasa musamize gwe bw'oba ofudde omwana we ayinza okwegomba okusamira lubaalewo. Naye nze buli mwana wange gwe nzaala yeegomba okusamira lubaale. Beegomba n'okwegomba nti singa taata afa amayimba ago ne ngasigaza because of nina mane. Nyambala bulungi, nvuga emmotoka ya bbeeyi, nsula Amark. Kakati omwana buli mwana gwe nzaala ne muzzukulu wange bajja kulwanira lubaale n'ataliko lubaale mujja mulaba nti aliko lubaale kubanga anoonya kitaawe kye yali. Naye erinnyo lyakusiirira n'empale tolina n'abaana bonna balya butula mwe mulaba bayinza okwegomba lubaale wammwe. Eyo yonna ntegeka ya muzungu, ntegeka y'amadiini okusaanyawo obuwangwa bwaffe. Eyo yonna ntegeka y'abasawo ba kinnansi bano be mulaba omusawo omutuufu tatunula mu kamera, omusawo omutuufu asamidde Wamala, basamiza batya Wamala nga bamusamiza mu kirindi. Bassebo ne bannyabo lubaale ojja genda okuyita Jjajja Sseeki, okuyita Taata Muwongo oba Ssaabakabona nga weetaaga miliyoni 5. Otekeko ebikozesebwa nga byetaaga kumpi miliyoni 10. Ddala mu Buganda wano maka ki lujja ki lwe tulaba nga lukyasobola okuwanirira miliyoni 6 lugende lusamire? Weruli
kyebava batuuza wano w'emmamba ne batuuzaawo ow'embogo Lubaale n'afuna abanywanyi b'emikago ne bakununula. Kati abawumbatuutu abasirusiru kye baliko kye bakuba. Baba ffe twasamira ebika byali 12. Ewaawo. Ku kiggwa kyo kyennyini. Ewaawo. Naye njagala baŋŋambe nze balaba ndi bubi. Nze saagadde kwogerako. Buli kaseera jajja nnyongeza ettaka. Tetugenda kubyogera bye tukoze naye ndi bubi. Naye Lubaale saamusamirira waffe twasamira ebika byali 12. Tutuula ng'ab'engabi ab'emmamba ne bassebo ne bannyabo. Lubaale atuwadde naye tetugenda kubissa mu kamera. Kati abo abalemereddwa Wamala ate ffe basamize ffekka abasobola okuyita abasamize ne bajja kwa Brigato mu abalaba. Nga bonna basamize. Kati Senkulu ki nga si wa Wamala asobola okuyita abaana be ne bazzukulu be ne bakuŋŋaana. Kubanga Wamala atugatta nze ne bwe nsanga owa Wamala ng'ali Kenya noŋŋaa nti ndi muzzukulu wa Wamala kimala. Oluganda luba lukutte. Kati bano abalala bagezaako bugeza basala busazi mbuzi. Bw'ombuuza Senkulu waggamba yafa. Ye koodi gye batukozesa yafa. Bwe twali kwa Brigato mwalaba ennyambala gye najja nyambaddemu ne Senga Kulanama. Senkulu bwe yajja okututeekako ddamula n'okusala keeki walaba ayambadde ati omuwa myaka emeka kubanga 5 gaakoledde. Kati yasamira ddi abeere Senkulu atandike okutuzaalamu ayija emyaka kuba nze nkoledde 3 ng'amaze okunzaala. Omuntu asamidde Lubaale takaddiwa tosobola na kumuwa myaka egyo. Okitegedde taata muwonga avuga zino Harrier ze bayita hybrid eze $1,200,000 mwatambulira naye ne steering takwatako bavuga muvuge. Njagala mbabuulire mmwe njagala kino nkitegeeze bazzukulu ba Wamala. Programu eno esinze nnyo okukwata ku bazzukulu ba Wamala kubanga mutandise okufuna namujinga. Abantu abali abangi mulabanga bwe muli kati bwe muli wano kizibu mwe munoonye essabo mu Uganda nga lituuziza abantu bwe bati nga bwe muli munda n'ebweru nga bayimiridde emiryango gikwatiridde mulinoonye mu Uganda. Aba n'omulwadde omu n'akukuta naye n'amulimba n'annyonnyola bino n'amukweka eno n'amuteeka mu nzikiza eno n'amuzza eno n'amufumba byonna omulwadde n'akamotoka ke kazze nako n'akabba. Naye njagala okubabuulira nze nina omwana wange wano bamuyita Sembatya y'omu ku bantu abalina emmotoka ezisinga okunyirira mu Harrier. Harrier yenjeru mugiraba wano. Sembatya okujja okukola Lubaale yajja n'emmotoka ye. Yajja naki? Sembatya yajja n'edduuka lye erya Speya. Naye nga Lubaale amuluma kubanga Lubaale tamanyi mmotoka gy'oyina. Lubaale tamanyi kibanja ky'oyina. Najja nayo tagivuga. Naye ogenda ew'omusawo ng'olina emmotoka ogikweka mukono n'otambuza ebigere. Ogenda ew'omusawo ng'olina ettaka olikweka. Era bw'otuuka wano bateekako n'ekikofiira tasobola namubuulira nti alina edduuka. Lino ly'essabo lyokka ly'osobola okujja n'emmotoka yo ya $10,000 n'ogipaakinga awo ne bakolako nga bakozeko n'emitwalo 10. Byenjogera mbyogerera mu kamera kiri kuli kodi. Waveeyo omuntu nti Ssaabakabona yali antunziza emmotoka. Naye mujja kulaba abantu. Mugenda kulaba abantu. Lino ly'essabo lyokka ly'ojjamu n'osangamu Jjajja Seeki, n'osangamu Ssaabakabona, n'osangamu abaweereza baamu ng'ate bavubuka. Ani yali akutte kabina? Kyogera muli bakazi babi. Ani yali agezezzaako kukwana? Okumira wali mu vibe. Oli muzzukulu wa Wamala.
jjajja munnange n'ambuuza kati ennamba ngisaavinga tugende mu maaso oba ne mugamba giseevinge ng'okimanyi oli baaba wange nze ndi jjajja munno naye oba sikyo ennamba giyeemu togiseevinga kati n'olwekyo bannaaye mukkirize nti tetwamalayo emitendera gyonna ekigambo okiwulidde abasamize abatasamidde wamala kino nkiddamu abasamize abatasamidde wamala omulimu gwabwe bwenzi ekyo nno kiri ku likodi ekyo ne bwe munaabanga mutunuddewa omulimu gwabwe kwenda gwe bw'osanga omusamize ng'alina abakazi 9 make sure lubaala amuluma agenda kaddiwa nabaati agenda kaddiwa nabaati goyinza okaddiira mu maka 9 naye n'abali eyo beebuuze oba abatulaba n'abagoberera nti ku mirimu gye tukola abakazi 9 osobola otya okubawa saavi weetaaga obwerende bwa nnaku 9 ng'ogenda omukusamiza wamala bw'oba ogenda kuwanga mayembe ennaku 18 kati abakazi olina 9 tibaba babasekuzi baddagala ekyo bwe tukyogera agayina agakazi abangi gabalagalwa ne gawulira nga gafa baba wali badde mulungi gwe saba kabona waffe bali Masaka eyo wali badde mulungi nayo tuvumira abakazi kale wali gambye mu nzikiza y'obwongo neno ne tugatta abakazi bana Mukama Katonda yakutonda n'emikono emeka ogumu gwa mukazi wo Mukama Katonda yakutonda n'amagulu ameka okumu kukokulala kwa mukazi wo Mukama Katonda yakutonda n'amaaso ameka erimu liri eddala lya mukazi wo kitegeeza nti oludda olumu lukazi oludda olumu lusajja kakati abo boogenda ogattika nga balinga ebijanjaalo ogenda kubeerayo ota mbuuliraayo omuntu alina abakazi ababiri ng'alina eddembe omu ng'alina abakazi 2 naye ng'alina eddembe taliiwo wadde nga nammwe betulwogereramu mwe muli naye mukyegerengetanya naye mujja kunzika nga muyina atya Tolooza nti nammwe benjogereramu simanyi naye mukyegerengetanya mujja kunzika nga muyina mutya kakati abasamize abawasanga ettabbu abawasanga ennaku abalowooza abalaba n'abakazi nga bawulira baagala bakwata omanyi Katonda yakola omuwulidde omukazi kyayogedde Katonda yakola obuwangwa n'ennono oba yakola obubbi teri muntu abba katono wabula bw'olaba abbi 1000 lwaba alabye naye era wabaawo akawumbi akatwala okitegedde kati omuntu bw'ayenda ku mukazi asooka n'owokubiri aba amwagala n'owokusatu aba amwagala okitegedde kasita ogezaako n'otandika okukonerera omanye ono yeyankubye wa mbasaba mummuze ku busolo bwammwe tujja kuboogerako paka ate baba kamera zino nazo zituyambyeko nina muzzukulu wange yankubidde gwe tandabangako obula andaba ku mikono yankubidde naŋŋamba nyina essabo lye mbaddemu nga tutambuza ensonga za lubaale naye jjajja yaŋŋambye nti kati omukolo ogusigadde gwa kwegattako tulabe ng'ate ensonga ezo zitambula bulungi kati omuwala yabadde ambuuza adde ekyo kituufu nze ndaba nga abagenda okusobya nemugamba eyo nkwegayidde toddayo ensonga zetukola temuli nsonga n'emu kugamba kwegatta kwani ku ssenkulu tekiriyo mu buwangwa era omusawo wakifulumiza gwe manya nze nali baba saagala kuddamu kusomesa misomo gino kubanga nagisomesa kunonotiviti giriyo nagisomesa naye kimpaliriza abasawo b'ekinnansi bakutta abaana baffe abawala ne babakwana olw'obusente bwe baba balina nga babalimbalimba ne babatwala omanyi njagala kubagamba omuze ogwekwebaka ku bakazi situgaana mu masabo mweguli naye gusinga mbaluuta nsozi muwulidde anti nze jjumba lubo waligaweesa kati bwe kigwa mu baluuta nsozi ne bawulira nga tubakomerera abo abatuula mu nsozi abeebaka ku bakazi ne bawulira nga tubakomerera balwana amagezi gonna okulaba nga batusaanyaawo kale mbalayirira temutusobola wabula kye muba mukola
mulekeraawo emize gyammwe mudde mu bujjajja musamire. Buli musambo omusajja gwalina omukyala era bennina obbeera nabo gatulako kati buli musambo ambu alina okuwa omukyala anti kankubulire muwala wange oyo so omuwala ow'empeewo eddoboozi ndiwulidde njagala owulire bwoti muwala wange nammwe abali awo muwulire bwe muti omusawo mugambe nti njagala okulaba kasolo ka muwanga ndabe n'akalubowa kakati ndabe n'akakawumpuli ndabe n'akamukasa omusange nga ku busajja bwe kuliko obusajja 7 obw'emisambo egyo gye yasamira. Okiragadde bulungi njagala mbabule muleke twonoonera lubaale kubanga ffe tuli mu ggogola ekintu kino ffe situgenda kifunamu. Omuntu eyalize ku live eno okunyumya ne bazzukulu be okwogeramu balagirira eddagala nzija ndi mukambwe olwagayisa ge mweyisa nentuuka n'okuba nga ninga atasobola kwogera birungi kuba tulina kusooka kugogola tulyoke tunyumye ebiki ebirungi. Kati gwe omwana omuwala genda bakwebakeko ku lulwo naye ffe nga baliida tuba twannyonnyola. Naye nammwe abagamba nti abo Ssaabakabona babeera nabo ne jjajja Ssekibakazi be mujje mutuweeko obujulizi muyimirire kubanga Uganda nnungi eyina amateeka nga tannaweza mwaka nga weegatta naye nga tannaweza mwaka bwe bakabera ekifo kye bayita private parties eky'omukazi n'ekyomusajja results zidda nti bano baali beegasseeko zidda kyembabulya gemaki ge mazima. Kakati gwe jangu kubanga ffe tulina ssente era olujja nga tugaa nti yes munoonye eddwaliro lye mwagala dokita ssente zizo nja kufacilitatinga kuba nina nze ngenda kufacilitatinga tudde mu mateeka. Kyova olaba nti ne be baguze balemereddwa kubanga tumanya amateeka ate tumanyi n'ekyokukola. Kyova olaba n'abazze nga bagezaako balemereddwa kubanga tumanya amateeka. Nze omu nga Jjumba nina balooya 10 na bameka kubanga mbasuubira. Ebigambo bino byenjogera bikosa bikaliza amasabo g'abantu. Abasajja tebakyalina mirembe bakazi baabwe bababuuza lwaki mubeera nga Ssaabakabona emirembe mu maka gaabwe tigikyaliyo olutalo mu biggwa bwe bagendayo olw'okuba abazzukulu baguze smartphone programu zino baziwuliriza agenda okugjeewo akimanyi bulungi togenda mukwana. Omuntu bw'oba mukwana ebyemirembe lwaki omugamba nti wamuloose ye kale gw'omuloota ye lwaki takuloota. Bassebo ne banyabo njagala okubannyonnyola mulekeraawo okwonoona obuwangwa bwaffe. Njagala okuddamu okukubiriza abantu mwenna mwe be baazaako lubaale be bamazeemu obukko be bamazeemu obusulwa be bamazeemu obusobe be bamazeemu naddiro nga lubaale abadde yakutabukako nga lubaale abadde alina omutawaana n'okola omukolo gw'obukko n'okola omukolo gw'embaga y'omutango ofuna ebintu ekisooka lubaale akkakkana by'obadde oloota ng'ogenda ku ssomero ne bikkakkana n'oddayo n'otunda ennaanaasi zo n'otandika okufuna 10,000 n'oddayo n'otunda edduuka lyo n'oddayo n'okuwaŋŋaanya akasenteko n'otandikawo omulimu gwo gw'okusika capati n'abeera ng'aleeta kubanga toliiko kyonoona ssente. Bwe bamala okumalamu obukko obusulwa n'obusobe n'ennaddiro n'okola ekijjulo ekyo eky'omutango bakusibirako akalinda ako kaba ka nsawo 3. Ensawo esooka eba ya muzimu kubanga omuzimu gwa jjajjaawo gwe guleeta lubaale ono. Omuzimu gwange Jjumba gwe gulikomawo ku mwana wa Bisaso oba ku mwana wa Mukoota gwe gulidda ne gugaa nti nze Jjumba nakolanga kino na kino era nasomesezangana mu TV. Mukiragadde bulungi. Kakati ensawo y'omuzimu yeesooka ne kuddako ensawo ya lubaale ne wasembayo ensawo y'amayembe kubanga amayembe matabaazi mazadde era makumi gampya amayembe mapakasi gwe nnumba olabe. Bw'oba oyagala okummanya genda mu luyimba lwe bayita Ssebatta wa leero
lulimu ekigambo ekiga nti nze Jjumba Lubowa aligaweesa gw'atamanyi nkamba gannuma akabajjo ompulire yenze omanyi babakamba buulire mwe mutidde okubuulira abantu baabaffe tukaawa tuyise mu byatika by'eccupa ng'ontege ebyendeku ebitasala tubuuse ebiswa nga gw'ogamba mbwe enkulukuku gwani toyina kyoli oli nansing omuntu alina kyali alina kyayagala okukola tayogera genda mu action nze muntu nze kayogera ate nenkola action ate nega nti nze nagikoze yenze nze njogera ate nenkola action wabula waliwo lwenjogera abantu nengira nga mbasonyiwa naye ate eriwo besonyiwa era benyize mbanyize yes anti Katonda bw'osamira lubaale Katonda akuwa ebintu bya mirundi emeka ebiri akuwa ekirungi n'ekibi n'akuwa emisana n'ekiro kati mu bujjajja tuyina ebirungi tuyina n'ebibi olw'okuba nti bwe bwa Katonda nze nawuliddeyo abantu abasumba nga banyigira pasita Bugingo nze takolangako kintu kinsanyula kubanga nze sikolagana nnyo n'abalokole naye kino njagala kimensoninga Bugingo yasabye essaala n'agamba bakenenuke endusu bafe bubi Bugingo bukyanga akola ekintu ekituufu ekyo kyabadde kituufu ekyo kyabadde kituufu era awo Bugingo mugaye nti omusamize yakuwagidde emirundi 10 ku 10 gwe toyinza kuŋŋamba nti Katonda musaba birungi byokka ebibi tabikola lwaki mubikisa abantu bassebo abatudde wano ffe tukola ebirungi n'ebiki era ekyaga Bugingo pasita omuntu omuloyi w'emyoyo ayimirira ate n'agamba abantu muno basaba ebibi mumukola ebibi yasirike ekyo kyabadde kituufu pasita njagala kikubuulira eyo essaala gye yasabye bafe bubi bakenenuke oli eyali amusalira emisango gya bayibuli ali mu ggulu aguwoleza mu ggulu ye ezo ze tulukalazi zaffe era Bugingo oli musamize nakulabye anti nze mbabuulira ezo ze tulukalazi zaffe era toyinza kunnumba n'osigala miki mirembe kubanga Katonda atuwa obuyinza n'atuyiwako amafuta erudda n'eruki erudda basabo ne banyabo nze siri kikonge nja kufa naye nze nja kufa nga ntuusiza ku maanyi ga Katonda siyinza kufiira mu mikono gyammwe nze sisobola kufiira mu mikono gy'ababi ekyo nakivaamu kubanga nange siina gwe mbonereza mu bubi naye gwa nnumba mu bubi nange nkulumba mu bubi lwakuba oluusi nyiza obutavaayo kwogera mu kamera nti gundi naye gwa nnumba obubi waliwo eyagambye nti oyo afufugaziza abantu buli muntu amwerijjako abantu abafunyiza yes obwo bwe bayita obuyinza naawe funyaamu tulabe essebo baba tewabulidde naawe funyaamu ekyo kye bayita obuyinza kubanga Katonda namugereka atuwa obuyinza atufunyize abantu twegatte mu kumala okwegatta tulabe tujjeyo amagezi waawo ojjeyo amagezi ki weeremererwa kati ojjeyo amagezi anazina takumba basebo ne banyaba bali ku live mugambe nti Ssaawa Kabona Jjumba Lubowa aligaweesa leero yakoze live ya bukambwe mukuume entambi ezo anazina takumba ne mutuula enkiiko ate ne mwepositinga mutuule mu kamera mwogere live nga bwe twogera tuli bulungi n'abaana gye basomera twabakweka kati nze mwana kyo wange gwe mutamanyi gwasomera Bisaso Pepe na Bisaso bali ku Taiba School ku Lwentebe Road gendayo balumbe bava mu Akrite ku macha ne bamaliriza ne bagenda ku ssomero n'emmotoka nebavuga Land Cruiser n'ennamba zaayo muzimanyi kuba zonna ziri mu kamera genda obalumbe okweka baaki ng'olina amaanyi kitegeeza tonneesobola kyekitegeeza baba kitegeeza tonneesobola mwesobola mwasamirawa totulwako wadde omuzimu gw'enkoko naawe okangaza n'engatto bakugulira ngulire n'empale bakugulira ngulire naawe okangaza
toyina wadde ekyokulya naawe okangaza. Waliwo abatanjagala naye byenjogera beggalira ne babiwulira mu kisenge, bonna bali ku live kati. Bonna kwe bali bagaka tulabe kyayagala okwogera kati njogedde. Bassebo ne banyabo njogedde yenze Jjumba Lubo waligawesa. Yenze nze sibba, sirimba, sibuzaabuza, sirumba atanumbye. Naye bw'onnumba nkulumba. Mwali nkulumba mu mateeka ne nkulumba ne mu ddogo. Abenyenga bandaba. Abenyenga. Bano bajjajja abenyenga mbatumiddeko, abantu mwe n'abazzukulu bajjajja mbatumiddeko era mbadde njagala. Live eno kiza ogirikodinge mu audio ne mu butambi. Etambule abantu bamanye nti obujjajja buno tubulwaniridde nga tulina ebigendererwa. Obujjajja buno twagadde okununula abantu era abantu beenunudde. Abantu bagezezzaako, abantu bali bulungi, abantu bazizzaawo olubaale waabwe, abantu bazizzaawo emisambwa gyabwe, abantu basamidde, abantu tubalyoyo emyoyo nga tuyita ku masimu. Abantu abatulabira emitala w'amayanja be batono oba be bangi okusinga mmwe abajja gye tukola ki gye tuli. Njagala otunulira ennyumba wejjudde ebweru wonna wajjudde. Abantu balina obulumi ku misambwa gyabwe. Bassebo ne bannyabo ne bwe tulivaawo entambi ku SK7 Media tizirivaako, ku Nono TV tizirivaako. Mulizaawo ne mugamba nti omusajja ono yali musajja yayogerera obujjajja buno. Ku kintu kyenkoledde obujjajja waliwo omuntu akikoze. Kale mmwe abali eyo abakukulumaani abamanyi mwajja we tuli ne munona ku mafuta ne tugabasiiga ko bwe mwatuvaako ne gabaggwako. Kati mwaggwako. Jajja ekintu kye bakola ekyo nze nzize ngoberera. Wagende wawamala wasaba ekintu kimu nze nali sinnasamira. Wasaba ekintu kimu nti njagala nsamize ensi eno. Butereevu. Kati tebamanyi nti kyokola wakisaba, tebamanyi nti kyokola kiina we kiva. Tewali musamize asobola kukuŋŋaanya abantu bano nga si muzzukulu w'ama. Tikisoboka otya. Nasaba gonna tugayiseeyo bakuba twabikola ozi twaziwalampa teri asobola kubakola. Naye kale jjajja nze nkola live buli lwakomeka buli lwa mukaaga tubeera n'okusinza tuba live era nze nkukulembera. Muntu kyasobola okwogera ebigambo bye twogere kale nga musamize n'atuula nannyonnyola kubanga wano kati ngenda kutulirawo essaawa 4 oba 3 ng'ayogera naye nga kyeyayogera ddala takikola ki takiddamu. Naye nga busomesa eyo wiiki n'egenda n'asomesaamu emirundi emeka. Abasamize babere mujje muno n'eddagala ly'omukisa. Omanyi kaakati jjajja bwakwambulula, omanyi jjajja bwakwambulula ofuna. Kaakati bw'ojja n'oleeta embuzi eyabitanga n'eddogo eryo tulikwata. Biba byamuweddeko dda mu ddakiika 10 biba byaweddeyo. Kubanga si mutume, si mulonde. Naye omulonde bw'ayogera abantu kale kati nze nakatandikidde okwogera. Kituufu ebigambo byenjogera mubikooye ndekeraawo. Ndekeraawo. Kakati naye nva mu kalagi kwogera. Byenjogedde mu kalagi sinabiddamu. Nva ku mukutu gw'abakasa mitala kusomesa byenjogedde sinabiddamu. Nabadde ku mukutu gw'enzikiza y'obuwangwa n'ennono byenjogedde sinabiddamu. Kati olwaleero ndi ku live egenda kutwala essaawa 3 oba 4 byenjogedde sinabiddamu. Kakati yoyo omuntu omutume abeera well organized, abeera well packed. Omuntu omutume abeera yatumwa nga yajjula amafuta. Naye gw'oyinza kutuuza abantu obagambe ebigambo ki, ku mwoyo ki, ku musambwa ki, ku jjembe ki. Abatudde wano kambasomese kansooke mbasomeseeko. Muwulidde nti emizimu kye tuyita omuzimu ye muntu eyafa. Omuntu bw'afa tuga nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo. Ne tuga nti nga bwe kyali olubereberye kubanga gwe ne mukyalawo, gwe n'omwana wo, gwe ne mwami wo kyali kigambo. Mwasooka kuteesa nti Jjumba nkwagala, ti nange nkwagala. Banaye Farido nkubye, ti nange wankuba. Mu kigambo ne mujjamu ekikolwa ne kitonda omuntu. Siba kiri?
ne baga nti kyali kigambo najja abeera omuntu. Yesu okumuzaala Mariya ne Yosefu baamala kwegatta. Kati mwe kye mugamba nti Katonda yagenda n'ayenda ku muka Yosefu. Yesu n'abeera mwana wa Katonda. Naye nze mwana wa Katonda. Kubanga mama Nakamanya Namakula bw'agenda okunzaala ne Ssenyonga Mugerwa nga bagenda okunzaala gyali emibiri ne gyambaza omwoyo ennyama. Omwoyo ogwo gwe mwoyo gwa Mukama Katonda gwe gutudde mu nze. Mukitegedde? Nze ne mbeera sanduuku ya ndagaano, ne mbeera muganda, nti bw'ogatta omwoyo n'ogatta n'omubiri tufuuka muganda ne gubavaamu eddoboozi. Omwoyo baagundira box mu kufa kwange nti nfuuliddwa batwala mubiri, omwoyo ne gudda mu ssaalaaliro ly'emyoyo mu bbanga kye bayita lubaale, nti ne gudda mu lubaale. Ne tujjamu ekigambo nti lubaale. Eggulumizo lino lyolaba eriyitamu empewo, essaalaaliro ly'emyoyo, ebbanga lino lye tuyita ki? Olubaale. Nti gy'emyoyo egy'olubeerera Mukama Katonda gye yatonda. So situyita mu ggulu eri gye bagula ennyonyi. Wabula wootasobola kuyimirira na bigere ebyo mu bbanga bw'oti, eryo ly'essaalaaliro ly'emyoyo, olwo lwe bayita olubaale. Mu Luzungu kye bayita universe. Mutegedde bulungi? Kakati omwoyo gukuvaamu ne gudda mu bbanga ne gutandika okuloosa ono nti mwanziise bubi. Ebbokisi yange mwagiziise bubi. Ennyama yange eyajjumba lubo waligaweesa, laba bwe mwagirese kungulu n'embugoti zaaweze. Otegedde? Laba bwe n'amazzi gampitamu, kubanga omwoyo gudda mu bbanga gwe ogukuloosa gwe bayita lubaale. Sitaani aliridda waawo. Twogedde ku muki? Ku muzimu. Omuzimu ne baguyita omuzzi obuzzi mu bantu, kubanga omuntu bw'afuulwa n'adda mu bw'omwoyo ly'ebbanga ndinnyonnyodde. Bw'amala okufuulwa ne tumuyita mugenzi nti agenze. Si bwe kiri? Bw'adda n'atuula ku mutwe gwo gwe pasita tumuyita omuzzi. Obwenzi kye kyama kya lubaale. Mu byama bya lubaale tulinamu okwenda. Kubanga omuzimu guno gukomyewo guyina okuzza emizimu gwe. Emizi etya seekyajja mulwadde ng'ayina empanama. Tosobola kudda mu bantu n'obaga nti okajaagaana ayina empanama. Kubanga omusawo tayogera byama byaki? Toyinza kuyimirira n'oga nti ono bwe yajja ali bw'ati. Wabula ogenda kwogera nti pasita yatambuzza ebigere. Ku pasita mukwano gwo ng'omuweerako ekyokulabirako. Tojjaga nti omwana ono baamuleeta muguwa ddalu ng'ayita bwereere, era kakati bwe twamala omusiba empale ne tumunyweza ne pampa kwe kufumbirwa okwo. Mwe mwabuwulidde nga tubyogera. Naye oyogera ku Ssembatya, oyo muzzukulu wa Wamala, ate ng'omwogerako ebintu ebitali bya kyama. Kati Ssembatya okujja wano n'emmotoka y'ekyama. Bassebo ne banyaba emmotoka si kya bugagga. Emmotoka buvunaanyizibwa. Emmotoka kyetaago. Gulinga bw'olaba omunnyu. Ontegedde bulungi? Kakati ogwo ne gubeera omuzimu oguzza emizimu gwe. Kati gwe muzzukulu wa Wamala atayina mizi. Amansa ebyama by'abajjajjaabo. Amansa ebyama bya lubaale, amansa entungo. Ebyama bya lubaale kukuuma ndwadde z'abantu. Ebyama bya lubaale be bantu b'okozeeko nti olwaliro tutudde wano mu live ebweru wajjudde ne munda. Si bwe kiri? Mwalabyeko nga babatunuzaamu kamera. Kubanga gwe wavudde wabbaawo tiwasiibudde. Wavudde ow'omwami wo tiwasiibudde. Waleseeyo abaana bo oli mulokole. Waleseeyo abantu b'oli musiraamu, naye okyagala weetegereza ensonga zino. Tukutunuzeemu kamera nga watusabye tutunuzaamu kamera. Mumbuulire omulwadde yenna gwe twali tukozeeko wano nga wali weesanzeeko ku ntambi zaffe. Wali? Kubanga tukuuma privacy zammwe. Ebyo bye bayita ebiki? Ebyama. Kubanga ne bw'ogenda emulago, dokita bw'aba akulongoosa mu seeta tebeerayo ki? Kamera. Kulaba byenda. Mukitegedde bulungi? So ebyama si byakwebaka. Bwe twogera nti ebyama bya lubaale, titutegeeza mbu ebyama bya lubaale kwebaka ku bakazi embadde ezo. Ekyama kya lubaale mulimu okwebaka ku bakazi. Okwebaka ku bakazi si kyama. Twalibadde tukivumirira.
munno yajja kumukolako omuntu nomwebakako nga wamukwanye ne mukanya naye azza wakawumpuli olumbe lumuluma azza wa mukaso olumbe lumuluma azza ayina ennaku yakubikulira n'ekisambi nti labajjajja ne wansi nvaamu amasira ng'ogenda omutunuzaamu busolo bwo n'ogamba tujja kusirika. Abantu bajja mu ssabo nga bayina ennaku naye olw'okuba mba mwaggwako timuyina kyakkola omugala tugende tugatte obuyinza omanyi Tonda Namugereka agamba leetayo akagoye akeeru tugatte obuyinza tugenda kubakuba paka lasiti. Naye mwababikola tikitwetaagisa boogerako nti gundi wayagadde gundi oba gundi wakoze bwoti wabula tubagamba mubiveeko ne tugamba n'abalwadde nti bw'olaba babikugamba ng'oli akugamba nti ngenda kwebakako nga takuyiyiza nnyo kutwala mu nsiko kukweka eyo ng'oli wekka ng'olaba tolina busobozi aswakidde ayagala kutta nkwegayiridde eyo embuga giveemu. Bw'oba bakwebakako nga bakuwa ekibbo nga bakwebakako nga bakuwa ensawo y'awamaleeno nga bakwebakako naye nga bakuwa ensawo y'awamaleeno nga mu ddiro muwasamirira wasangayo omuntu nakkwana ne bagenda ne bakutabaaza nkwegayiridde ebintu bya lubaale ebyo bireete byasoba birimu obusobu ne bwe kiba kisinga buli lw'okyambala bwoti ojja ggwa eddalu kubanga lubaale yakola ki yasoba. Era gwe bw'oba omanyi nti baakuwa ekibbo baakuwa akambe baakuwa ddiba naye ng'eyabikuwa yakwebakako nkwegayiridde ne bw'abaani 0.0 equals 0. Twogedde ku muzimu batuddayo ne tubeera n'abalongo. Abalongo be bannannyini kulongoosa abalongoosa ku ebyo by'otasobola kwerongoosa na miki na mikono gyo. Abalongo abo tuyina abalongo bakasowole ng'abaana abo basoosezza biki bigere nga bw'olaba Nannenge bwe yasoosa ebigere wasenga kulannama kati oyo alanga nti mu kika kyaffe mu nnyumba yaffe eyakasanitale eya Kerenti Kiwanuka tugenda kuzaalamu abaana abameka oba nze mbazadde oba baganda bange be babazadde. Omwana oyo aba alanga abalongo naye talanga ba mwana muwala alanga ba mwana muki kubanga bali tebaba bakika kyaffe. Kakati omwana omuwala bw'azaala abalongo oba bw'azaala kasooli abatalanga eno wammwe aba alanga mu kika gy'azadde abaki. Okitegedde obulongoofu kubanga kasowole asoosa ki bigere bibeera bitya ategeeza nti babiri bajja mwetegeke. Era omwana oyo kasowole tumusiba naye oluusi tutera mukolera mbaga nnyingi nga tulinda guno omuliro gwalanze ogw'abaana abameka ababiri. Abo be balongo be balongoosa ne tuba nekizza oyo yadda ku balongo abameka kizza bamuyita kizza mirembe ne tuba n'ekigongo kasowole gwaddako taba kigongo wabula abalongo bano ababiri omwana gwe baddiridde yabeera kigongo yaweeka abaki abalongo. Oyo bwe tuba tumusiba n'enkoko empanga myufu ye Kiwanuka yayokya. Bwe tusiba abaana abalongo wano wansi bwe bati wano ku mugongo we tuteeka kigongo enkata ey'abaana abalongo ebeeramu abaana bameka. Kati gwe baasibira abalongo naye nga baasibamu babiri tibasobola kukola kubanga kigongo yasigala bweru. Bw'oba tomanyi kigongo gwe baddako jjajja ng'akwata omweso ng'aga nti bwe wali wakazaala abaana abo badda ku mwana mulenzi naye muganda we yali yasenga Masaka nga basiba kigongo oyo. Kyovala buli alina abalongo basooka kukebera bonna tosobola kubanga obamanyi. Bwe tuva ku kigongo n'ekizza tumwogedde kati bwe twogera ku kasowole ne twogera ku balongo ababiri ne twogera ku kigongo ani gwendese twogedde ku balongo abameka ne twogera ku kigongo ne twogera ku kasowole. Ogwo si gwe mugugu gulimu abaana bameka 5. Yene empaji eno ya Lujja eno ya Lunyiriri eri ya Siga eno ya Mutuba okwo okuli egundi ya Kasolya z'empaji 5 ezikola ekigambo kiggwa mu ggwera ensonga nakyo kyetaaga bamalo kikusomesa. Z'empaji mmeka
ezikola ekigambo kiggwa omuggwera ensonga. Eno ennyumba gy'otuddemu ey'akawumpuli, eno ye nnyumba ya Muwanga, eno yenfuula Ssenkulu. Teri abeera nayo nga si Ssenkulu. Aba yajjuza empagi mmeka? Kakati osanga abasamize azimbye wano ataddewo ekiwagi tamanyi na mulamwa gwakyo, na wano ataddewo ekiwagi tamanyi na mulamwa gwakyo, wabula yakoppa ewa Jjumba essabo. Bw'otuuka n'omubuuza nti empagi eyeeyogera, kubanga eno ebeeramu omusambwa gwayo, eno ebeeramu omusambwa gwayo, n'eri ebeeramu omusambwa gwayo, n'eri n'eri. Bw'otuula mu makkati awo we bakugambira nti we biba biremye genda kuwangatto. Amakkati ago jjajja kyava akugamba nti naye wano ndaba bagamba mu nsimbi ey'omusanvu bagamba nti no wafiirwa omuntu, watta omuntu, wano bakubbako ate bakusanga ku kkubo, wano olumizibwa bwoti n'okaba omusajja akebera, kubanga oba otudde mu makkati ga misambwa. Ekyo nakyo timukitegedde? Nali nkibasomesezzaako. Kakati obwo bwe bwa Katonda, empagi 5 bw'oddayo ewammwe, luno lujja, luno lunyiriri, lino ssiga, guno mutuba, kano kasolya. Ze mpagi mmeka? Ezikola obwa Katonda. Kati obusiraamu bwe buga nti butambulira ku mpagi 5, gwe lwaki toddayo n'omanya nti ensi ekulembeza obwakabaka eba ekulembeza Misambwa, Buwarabu ekulembeza Kabaka Faadi, basamize. Lwaki kulema ekyo? Lwaki kulema noddawo n'otandika Allah yagamba naye nga ensonga ozireka mu nnyingo zammwe? Awo sitaani aliriddawa? Kakati ne tuva ku balongo. Mubategedde nti omugugu gw'abalongo gubeera n'empagi mmeka? Abo be balongo. Kitooke tebamusiba, Kaggwa tebamusiba, Kamya tebamusiba. Siboogeddeko bwe tuba tusiba empagi mmeka? Gwe bayita omugugu gwa Lubaale. Teri Lubaale mwe bazzukulu ba Wamala, teri Lubaale anywera nga taliimu balongo. Kyovola nti buli wootuula wano baga tusanze okulaba Ssaalongo, tusanze okulaba Nnaalongo. Ekyo kye kitufuula bassaalongo, oba twabazaala oba si twabakola ki? Kubanga omuzimu guba gulina okuba n'abalongo, omugugu ogukuuma Lubaale. Kakati mwe abasamira Wamala, abalongo mwabasiba. Olyoka obuuza nti jjajja nze kino sikifunye na kino sikifunye, obulongoofu ogenda kubujjawa kubanga tolina balongoosa nsonga. Gwe bw'olaba essabo lyo nga lijja, abalongo baba bakubanja. Bw'olaba nga bakuteekedde omuliro, abalongo baba bakubanja. Bw'olaba nga bakutemula, abalongo baba bakubanja. Ekyo nakyo tubaddeko mmwe abasamidde Wamala, nakyo tukibalagule. Buli muntu yenna asamidde Wamala obviously alina okubeera n'omugugu gw'abalongo. Mutegedde mmwe bazzukulu ba Wamala? Kakati ekyo bwe tukimala nga tugenze tuvudde ku muzimu ne tudda ku balongo, katwogere ku musambwa. Omusambwa gwe musange ogwasangibwa ku kyalo okwo. Nga bw'owulira nti ffe tulina omusambwa baguyita Ssali. Gwadduka olusozi lwadduka amazina ludda mu nnyanja terupamwako. Olusozi baluyita Bunjakko, gye bayita ewa Jjumba wa Ebunjakko. Ogwo musambwa gwaffe tojja gusanga mu Bangabi, ogwo gwa Bankima. N'abaana ab'Engabi balina ogwabwe gw'otajja kusanga waffe. N'ekyalo kino kirina omusambwa gwakyo gwe bayita Mulowooza oba gwe bayita Bulabire. Weeguli tojja gusanga ate ku mukono, tojja gusanga mu ggulu, kubanga ekyalo ekyo bwe kyateekebwateekebwa kyakwasibwa omusambwa gwakyo. Kyetuva tuzimba ennyumba y'emisambwa ebweru, oba kyetuva tusala embuzi nga tunaafumba ekijjulo leero, tusooka kugabula kijjulo kya musambwa gunnannyini kyalo ogwasenzaawo Lubaalewo. Kati gwe wagenda ku kyalo wazimbako essabo, wazimbako kalina, naye tiwayanjulira nannyini kyalo. Lwaki Ndugu asobola okusinziira e Lwannyonyi n'amalawo emyaka 2, omwaka ogwokusatu jjajja n'amuwa ettaka eryo ne ssente bwe zityo, kubanga twasooka kufumba kijjulo kya musambwa oguyitibwa Lwannyonyi. Musawo kyaliko okwo nga yagugabula. Kati yasembeza bajjajjaabe. Gwe watwala ensawo ye ya Lubaale ku kyalo ekyo wali otuteyo ekita ky'omwenge. Jjajja nannyini kyalo kw'obeera wali omuwadde ekita ky'omwenge amakulu oba akatta mukago. Ng'ono jjajja bwe yagenda ku kyalo ky'Abendiga n'agenda mu kabira k'Abendiga n'ateekayo ekita ky'omwenge n'ateekayo amakulu n'ateekayo akatta mukago, kati ettaka ly'Abendiga lyonna aliguza alimazzeewo.
bw'omusamize yasenga ku kyalo ekyo ddala wali ogenze ne weeyanjula nga nze bwe neeyanjula ebulabire wali ogenzeeyo kakati eyo embeera ogwo gwe bayita omusange gwe bayita omusambwa wagusanga mu kika wagusanga ku kyalo otegedde ogwo gwe musambwa kakati mweyo gye muzungira mugenda mu nsozi egindi mugenda waliyo emisango gye mubeera omuntu ku kyalo kw'obeera olw'okuba ye nannyini kyalo yeetaaga genda omugabulire mu kibira olw'okuba ye nannyini kyalo onoonya mu mbuga w'otudde n'ogaa nti geno bannannyini kyalo eno ye nnyumba yammwe w'obagabulira naye ng'oli mu kifo kyo ebyo mubimanyi ekyo bwe tukivaako omusambwa mugutegedde ne tubeera n'ekigambo ejjembe ly'ejjambi ezzadde ery'amakumi g'empya agayambako ebyo byotasobola kweyamba na miki na mikono gyo tuyina amayembe agafuga ensi amayembe gonna gakulemberwa lubowa lwa kabombo mikisa esangwa nikineemu bamuyita embuto zinywa omwenge eyo nikineemu ate lubowa buli kika alinayo nikineemu ye nga tefaanana na walala mukitegedde bulungi lubowa ly'ejjembe erikuuma sewamala ly'ejjembe kkulu erikuuma amayembe gonna ensonga zonna ez'amayembe nga tugenda zituuse wattonda namugereka tuyita mu lubowa ye musirikale asembayo era bw'oba ofa obutalwana na mutonzi obutalwana na malayika ekutwala eri katonda gye bayita kinene batenda malayika oli mawuti gye bayita walumbe ng'ekutwala lubowa yamala okusiba empingo ne weegolola bulungi nga tokyenyeenya ne bakkuulamu omwoyo oyo emirimu egyo gya lubowa yagikola ki naye mu kugiteekateeka naye ayina baatuma balukwata lukwata jjembe kkulu nnyo bw'otunula ku ggulu okwo kuliko akale akajjajjaffe lukwata akola ne lubowa naye bwe tumala obbibannyonnyola ku live eno kwe musinziira ne mwozaamu ne mutala omanyi waliyo nejjembe lye bayita lukwata omulaba ayogera nandangira ebale nina ennaku baaba tuyina omusajja omukulu kalondoozi yalondoola emirimu gyonna egy'amayembe jjembe kkulu kalondoozi akola ne lubowa nkubuulira amayembe agatabula ku mayembe senkulu gawanga tigabulako kakati jjajjaffe kalondoozi oyo yalondoola buli kimu tuyina ejjembe eddala ejjembe eryo baliyita kasajja gw'omusajja yenna azaala omwana ejjembe eryo lye limala okulinya okufuula omusajja era kasajja bw'oba tomuyina endiga eba yakutomera mu kikati wabulayo ejjembe lye bayitaani kasajja era buli aloota ejjembe eryo lye bayita kasajja oloota akasajja akampi nga kalinga nakalanga bwe kati bwe buli wookalaba nga kali mu bbulaaka kasajja baakusazeeko eryo ejjembe tiribulawo ejjembe erikulembera amayembe amakazi ye nambaga kati gwe muzzukulu wa wamala awanga amayembe ejjembe erikuuma kabaka ndawula baliyita namuzinda kakati ago ge mayembe nga bw'owuliranga bamenyedde siina lyesaawanga siina lyesirina jajja n'ekino kibagambe ffe bazzukulu bawamala ffe tuyina amayembe ffekka agoota omuliro musana ne bwe guba tegwase abalala balina amayembe gakwanika ku musana bwerimala omwaka ng'etonnya emyezi etonnya ffe tuyina amayembe nga goota muliro naye katuddeyo bagambye nti mberenge bagaanikako amayembe emberenge tukwate empolaawo olw'okuba lubaala ayogerera mu taamuzi gwali olabye emberenge ze basiika ku musana mbadde nga nti emberenge bazisiika ku muliro era kwe bava baziyita emberenge nga tebannazisiika ziba mberenge oba bakasoola wabula emberenge bamala ziteeka kuki ku kyoto nga tugenda zimeketa naye n'osanga omuntu ng'apakira ejjembe omuzigo bw'aliteeka ku musana bw'alipakira omuzigo olisanga lyagegera nga bannanga abasami abantu abatasamidde muyina ennaku kati buli alina ejjembe nga lirya muzigo naawe nkuyisizaamu eggaali leero kubanga tiririna kye lisobola kukola era byebyo bye tuwangulula omuntu yenna atasamidde wamala tosobola kuwanga jjembe oba walijjawa oba walijja luddawa
ebyo bye mwerogoza simanyi newerogoza oba walijja luddawa nze byenjogera mbiinako obukakafu gwata ayina obukakafu obusingako awo naawe kolayo live nangenda kugoberera kiza thanks pijo live ezo nga bazikoze nga zogera ku mayembe bakola ku challenge ya Ssaabakabona nsaba mumpite nange ntule mbere nga mpandiikako nga bo bawandiika kubanga timumanyi omuzungu bwe yajja wano yatattana obujjajja bwaffe ne babukweka mu mwanyi ne batattana obujjajja bwaffe ne bazimba ennyumba emmanju ne batattana obujjajja bwaffe ne babukweka kati tubbula bubbule tusomesa abantu ebintu ebiki ebituufu muntegedde bulungi bassebo ne banyabo kakati amayembe ago ono gayogeddeko nakanti gwe bwowanga ejjembe walijjawa kakati gwe yawanga ejjembe nga tonagenda wawamala ogwo musingo lyapowamu emyaka bijja kudda muli banje nakati limu banja gwe tolaba accident ze bafuna buli lunaku amayembe gaffe gaba mawunde nnyo kuba gootaakasana kati bona aliwunda buuti ate n'olimetta omuzigo olwoba ogenda kujja mungi ate nno twagawangako ago mwekyoekyo agagenda ku musana agokusigawo olinze ejjembe woyagalira oba etonnya oba gwako oba ovudde mutulo lyota noganga ero kandyotezeeko kati kambabuliremu abasamira amayembe ejjembe lyerizikiza omuliro era mmwe betwawangirako amayembe mulaba ekyoto ekyo kyetukuma ekyakasaana amayembe gekirinyamu ne geetala ne gasamba omuliro gwonna ne gumansuka ne gasamba omuliro ne gamala ne gatuulaawo we bakumya ekyoto okuva ku makya kati obwo bwe bukambwe bw'ejjembe naye bakumya ekyoto gw'otuulawo naye awo erituuza akabina ne bakusiinyuula naye okusamira baabakunyuma nga bawulira obulumi oli ayimira n'okuyimira nakati omanyi nze sisamiranga kati gwatasamiranga oyogere ki musajja wattu gwe bakyalagula gwatasamiranga oyogere ki ogenda kwogera ku basamize mujje tununule bajjajja baffe obanunule nga ewammwe tewaliyo ssabo tiwaliyo wadde akantu n'ekika kyonna kyayawukana n'okusamira kwabalema mwasooka kwesiba mu bukatuliki byonna ne mubikola ne bigaana ne musoma ensimbi ne zibula buli kimu kyonna ne kibalema kakati olwanirire lubaale ogenda mulwanirira ku ddiiru ki gwatasamirangako ogenda mulwanirira oli osobola okulwanirira kyotamanyi olwaleero ng'ogamba abantu nti gundi wasa oba tiweefudde faaza agamba abantu nti wasa nga ye talina mukazi amanyi obulungi bw'omukazi okitegedde ogaiti ogenda kulwanirira lubaale kwotya era ogenda kuyimira boga tibajjajja mwambale musibe empale musibe enkutu era oyunziko laajanira banno nze munnange esambadde ndi bwerere nzuuno wano nze Jjumba Lubowa aligawesa ndyago era nga bondaba ku live eno gwe nootegeka kwambala nze nayambala dda gwe bagamba bambale nze nayambala wendi jangu omanyi njagala nkubuulire wabeerawo omuntu wayimiriraga sijja kwanukula nga lwaki sikwanukula gwani oli ki bassebo ne bannyabo okutuuka tuteekewo enzikiriza eno okutuuka tuteekewo obujjajja buno okutuuka tuteekewo ekitongole kino okutuuka tuteekewo ennono eno sitwagiteekawo lwakuba twali twagala nnyo mwali mwagala tubeere basamiza abakatuliki mwali mwagala tubeere basamiza abasiraamu mwali mwagala tubeere basamiza abalokole ebyo nedda era gwe omusamize ng'okyali ekyo pulizi ddembe lyo gira obeerayo naye ffe tuli basamize ab'obuwangwa n'ennono obuwangwa n'ennono mu Uganda bwasitukira ku Jjumba Lubowa aligaweesa natikkirwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka 2017 omwezi gwa kutaano ku lusozi Walusinsi era natambulira mu nnyonyi nali mwavu ekale mumbulirewo omusamizi omwe yagijjiramu omu bwe baali bantikkira ku bwa Ssaabakabona 2017 natambulira mu nnyonyi
era nenjisula ku lusozi Walusi. Naawe yaita owamanyi sulawo endala zaggwayo, sulawo endala, kubanga nakulaga nti ku lusozi omusamize asobola okutambulira mu nnyonyi. Ate kimanyi, genda mu record onoonye omusamize eyaleeta embaga eyatambulira mu nnyonyi ku matikkira ge n'agisula ku lusozi Walusi. Genda omuleete. Genda mu 2008 mu mwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 24 mwe nawasiza omwana omuwala tumusime kasiringi. Embaga yali Kitala, natambulira mu nnyonyi nagipangisa Nairobi. Natambulira mu nnyonyi. Kamiliyoni olwakola embaga ye y'ennyonyi. Nengenda mu Uganda ng'ennyonyi teriyo, nengenda Nairobi nenjipangisa. Nenjisuula e Kitala. 2 records mu Uganda. Muleeteyo omusamizi omu. Kyokka mmwe timukola. Mmwe timulina lubaale. Mumpalana lwa mutindo. Jajja 28 nenzijira mu nnyonyi nga ngattibwa mu buwangwa n'ennono. Nenzijira mu nnyonyi 2017 ne babeera nga bantikira obasaba kabona. Nenzijira mu ki? Mu nnyonyi ez'ennyonyi mmeka? Nga nzirimu nzekka ate nga nvugwa bazungu. Ekyo nenkimaliriza 2019 nga mpasa senga kulannama ne banvugira ku ki? Ku ndogoyi, ku mbalaasi. Nga nva Walusi nensalako ekibuga Kampala ne basiba jaamu okuva ku National Center mpaka Kajansi. Nenvuga nengenda Entebbe nga ndi ku mbalaasi mpitako embaga ya buwangwa naki? Mwaliriddawa. Mukoleyeemu. Bana muleke kwogera bwogezi. Mukoleyeemu nange mbalabe. Bajja kutula ku mbuzi. Abantu abo babadde mikono gyo. Omu yayimiridde naga ati omanyi nga ne bwe tugenda mu bifaananyi nga nze saagala kwekubya kifaananyi. Waliwo omuntu ataagala kwekubya kifaananyi na Ssaabakabona. Mpositinga ebifaananyi byonna by'oyimiridde mu nze nga weekukutiriza na bwekukutiriza mu kamera bakubeko ekifaananyi nange. Muleke kulimba abantu. Mwanywedde walagi wammwe, mubuulukusa amatama, mubeere ne walagi wammwe. Baba nze kambabuulire baana ba taata. Waliyo abantu abaagala okusuula obuwangwa n'ennono. Ebintu ebyo byonna tubadde tubikola. Owoolaba New Club Brigade eyajjo tubikola okwinfluensinga abantu baffe nti obuwangwa bwabwe bulungi. Abakulembeze baabwe bali bulungi. Kakati ate n'olaba abo abamaze okutereera. Abaali baddeyo mu nsozi zaabwe ne beekweka eyo ne bakola ebyabwe. Oba ne tugatta amaanyi okununula obuwangwa buno n'ennono baddako kutuliirako mmwanyi, banoonya kutugirayo miggo, kutwasa mitwe, baggyeyo ebitala n'amajambiya bibalemeredde, kati bali mu wolokoso. Otegedde? Wolokoso. Omanyi oyo Ssaabakabona wa kamera. Oyo wa kamera. Ebintu byakoze mu social media. Abantu bonna n'abasomesa aba social media. Sente azijja mu social media naawe zijjeemu. Naawe zijjeemu. Ani akuganye? Weetunuzeemu akasimuko. Nze simu gye nkwata ya $25,000,000. Naawe jjayo eyiye ey'akasanvu weetunuzeemu. Oyina n'aya M-Kopa. N'eya M-Kopa nze nagiggulira. Ya M-Kopa nze nagiggulira lw'otataddeko 10 ne bakusalako tobaako. Ya M-Kopa. Amazima ga Katonda ya M-Kopa nze nagigula. Yanga ati mpeerayo akasente wano ng'olwo gye namala omugulira eyatise alina n'aya M-Kopa. Ne gy'ali n'essimu tasobola gigula. Baba kangubuulire. Abantu abo nabakoledde live. Babeereko bategere nti empologoma ya Ssewamala eboggodde. Jajja nyina ne kyenneewuunya. Oli n'afuuka bulooka ng'akubira abazzukulu abali wano n'abaasamirira wano kimujje ono yasinga Ssaabakabona. Ffe baani betukubira essimu? Nga kati abantu we bajjudde wano ne tubakubira essimu ne tubaga nti bannange bassebo ne bannyabo mujje mutuule mu luvannyuma lw'okutuula wano tubalabe. Naye n'okuba essimu bakuliisiza. Amaka gakulemye ogaleseewo ogenze bakuliisiza bakoze byonna nayo gy'ogenze gira bakuliisa byokola ne bookubidde eyajja nga wakuwonera wano era aba wakuwonera wa eyajja nga wakuwonera eyo
era aba wakuwonera eyo. Kyova olaba nti nze ndagirira amasabo agaki ag'enjawulo. Kyova olaba nti bwe ntuula njogera ku basawo abaki ab'enjawulo, bwe ntuula njogera ku basenkulu ab'enjawulo, njogera ku bifo eby'enjawulo. Gwe gy'oyagala gy'oba ogenda. Naye mbasaba muleke kukyusibwa batamanya ŋŋamba nga baagala abazungu babaguze okulinnyirira obuwangwa bwaffe. Juzi nali wano nga njogera ku bantu abaasoma nti abaasoma abo be baayisibwamu ensi eno okutulugunyizibwa. Nti olwaleero genda n'otunuulira ebintu ebiri mu paalamenti. Abantu abayivu be bambala obwereere, abantu abayivu be bawagira ebisiyaga, abantu abayivu be baleesa agayisayisa agatali gaki galungi, abantu abayivu bakoze akavuyo kangi. Kati bwe bajja ne batuyingiramu nga balowooza sitwasoma, bwe bamala okutuyingiramu bambi abalowooza nti ajja kudrivinga akuteeka gy'ayagala, ffe tuliko amayembe. Twogera naawe emisana, ekiro ne bajja bannyonnyola endowooza yo. Ogenda okudda nga nkulaba. Osaba tubala nawe ne twogera n'onnimba toge tugenda kukola kino, ogenda okudda nga nkulaba. Wabula tuyambagane, buli omu ayambe munne. Mutulekere sekita yaffe nammwe tubalekere sekita yammwe. Nze mbalayirira abayivu timulina kye mugenda kukola mu sekita eno. Timulina okujjako mugenda kwekwata kwabo abantu ab'emyoyo basobole obbayamba. Ate mbalabye muswadde. Nze kyemmanyi baaba okimanyi. Nakano njagala kajje gye muli mukategere bulungi. Teri musamize alya mu musamize munneruka. Taliiwo. Osobola okugenda n'omwinfluensinga nti bw'onookola kino kijja kukola kino, bw'onookola bwoti tujja kukola bwe tuti. Baabayimirirawo. Naye ekisinga okumala abasamize amaanyi ti pulaani zonna muba muzireesa ate ne mubasaba transport. Pulaani zonna baba bazireese nga ntuufu. Bw'onookola kino tugenda kukola kino, bw'onookola bwoti tugenda kukola bwe tuti. Omusamize n'awuliriza, omanye omusamize takaayana. Mwe batunula bwe batyo ng'abatalaba baba balaba. Kakati n'alaba Jumba ono yayogerera amayembe gaffe, Jumba ono yayogerera lubaale waffe, ate n'atugamba tugende tumutemula tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti. Kyenva mugambo bangwe omusamize talya musamize munnerukwe. Era ogenda okulaba gy'omwogeddemu ng'omusamize ng'oyagala alye musamize munnerukwe, ogenda okulya akasimu nga kawuluguma. Baba nno njagala nkubuulire, gundi abadde agamba bw'ati gwe watuleetera omusajja oyo, naye omusajja oyo atugamba bw'ati ne bw'ati. Kyova olaba nti twababuuka ne lubaale titwamubawa, ng'emisambwa gigaanye nti oyo ne bw'ona omukubira eŋŋoma taliiko lubaale aliko ekikolimo. Titwabawa lubaale because of the following reason. Ekitala gwatasamiranga akimanyi kubanga aliko ejjembe lyasamira lyensamira. Togamba yesenkandwa lyasamira eriri lyatonya kuva mu ggulu lyange nelimukula mu ttaka. Kato senkandwa senkulu we senkulu wange, jjajjaawe ye jjajja wange. Bwe tusamira bwe tukola ki? Tasobola kwemalirayo, bambi gw'oyabika. Sekitooleko jjajjaawe ye jjajja wange, Lugayaavu jjajjaawe ye jjajja wange. Tibasobola kubuulira bambi. Tibasobola kubanga bo bakongozi. Bajja kukozesa ensobi, weerire mayirungi go, wenywere walagiwo, ebyo tobisobola. Nkulayirira tosobola. Teri musamize ayinza kuyimirira n'awa ku musamize munne n'amuteekako kintu n'amugamba nti ono yasaddaaka. Kale essabo lye ye balikole batya? Gwamugamba nti mulumirize gw'oyina essabo, gw'otuulwako lubaale, omanyi lubaale bwafaanana. Abasamize tebalya mbasamize bannaabwe lukwe. Ebbanga lye watumalamu bw'oba tewayiga, kampite wano olw'okuba nze musomesawo, nyongera okukusomesa nti bye weewagati muli. Wabula abo noonya bw'obanga obusobozi bwa lubaale okutuulako bwagaana era nga bw'okyogedde, kale noonya bakuweeyo ekikondo ogenderaawo.
ogenderaawo mwana wa taata okimanyi jajja kalubanga sabaonesebwa akyakubira taata muwonge essimu ne boogera kati nze Lubanga soogera naye nze siina musamize gwe soogera naye siina musamize gwe soogera naye naye nga tetutaddeemu bajjajja siina musamize gwe soogera naye ekiddiira singa oteekamu jajja taliiwo waliwo gwe tugula mu supermarket fenna Katonda eyatuwaaki lubaale tulina kati tolina kukozesa lubaale kuyigganya musamize munno okitegedde oba weefumise ffumu akati ekyo kyenjagala otegeere teriiyo musamize agenda kuyimirira mu maaso go akuyambe ng'akuyamba ku musamize ate no baali kuyambe ku musamize omulala naye ow'okuntikko saba kabona waabwe abalwaniridde amasabo gaabwe amatuufu n'agatali matuufu kubeerawo mbu bagenda kuyimirira omanyi mukuŋŋaane mbabulira ekifo we tunaasaayo ekisinkana nga newoosisinkana tomanyiwo newooyita newoolinnya ekigero otyawo teri kizibu ky'oyina nga butasamira ekyo kye kizibu ekinene jajja kitegeeza nti embwa akamyu kaba kakulembedde embwa kagitwale era nasese ng'ampulidde ebyambale akulembedde lwakato kato waabeera kato twogera olulimi lumu era y'ensonga lwaki amannya g'abasamize nsobola okugoogerako naye agammwe abataasamira sigoogerako naye nsobola okwogera ku linnya Lugayaavu nsobola okwogera ku linnya Sekitooleko nsobola okwogera ku linnya Kato nsobola okugoogerako nsobola okugoogerako ag'abasamize naye mmwe abataasamira sisobola boogerako kubanga bye twogerako timubimanyi sisobola boogerako mboogereko ki naye basamize bannange nsobola obboogerako ne mbaga nti basamize bannange timubula abo abayivu mubeekengere mukozese bakozese naye timubaako nkolagana gye mukolagana nabo wadde timunnabaatulira nga nze bwe mbaatulidde naye amazima mugamanyi era mwekweka mu kitanda kyammwe munda ku biwu byammwe ebya lubaale ne mugaa nti abantu bano tebabanga baba batugulirira abantu bano mwe abatasamidde sisobola boogerako naye bannakalanzi abaliko empewo nsobola boogerako naye abataliiko lubaala abaweereza baffe sisobola boogerako sisobola bamensoninga naye abasamize mboogerako nti mujja kukutulira mubo kubanga ewajjumba bwe ziggwayo ng'ogenda ewagundi bwe ziggwayo ng'ogenda ewagundi era bwotyo ne Walugaavu we zinaggwayo ng'ogenda ew'omulala kubanga gy'onoonya akawogo banayo obwavu kibi mukole amazima baba mbabuulire basebo ne banyabo nabadde nkyabanyonyola nti eryo ejjembe gemaanya amayambi amazadde era amakuumi g'empya kale mbasaba nti bw'ogatta emitendera egyo etaano tufuna ekigambo lubaale nti gy'emyoyo egiramulira mu lubaale mu luzungu kye tuyita universe kakati lubaale oyo bwakkuŋŋaanirako omukisa gutereera lubaale bwakkuŋŋaanirako eddembe litereera si buli muntu nti ali mu Uganda alina okusamira wabula ogenda we basamidde n'okuma ekyoto n'obeera muwulize ogenda we basamidde n'oseesaamu n'ofumba ekijiro n'obeera muwulize omusamize onaayogera n'obwa Katonda n'akuwa omugabo gwo mu nsi wabula gwe atasamidde leka kwefuula mugezi njagala mbabuulire ngenda babuulira kino mukitegeere abantu abali eyo nti ffe olaba twamalayo ne lubaale atutya kyova olaba nti Senkulu Kasiko Mutaasa omusamize tasobola kwesiga fe olw'okuba twamalayo ne lubaale atutya mumbuuza atya mumbuuza ekibuuzo nti lubaale abatya atya lubaale agenda n'alinnya ku mirimu lubaale agenda n'alinnya ku ggwe Mukasa mwenna nga bwe muzze wano naakati omwana yanyima ekiggwa kyange nanyima kino omwana nanyima emmindi yange nenfukamira ne mugaa nti jjajja we balokola n'okkuuma nkubya amavi ku lwa jjajja ono mirimu muzzukulu wa mirimu abadde tamanyi nti ddala alina ekizibu ekifaanana bwe kiti akutegedde amaze obukka amaze obusulu amaze obusobe amaze naddiro era ebintu byonna agenda bikuwa nagaa
omwegayiriddeko agenda bimpa nga Mirimu addayo agaggawala kati olaba ne Lubaale waawuliriza nze ate ggwe okitegedde kyemuva mulaba mmwe abatudde wano njagala kunnyonnyola bazzukulu ba Wamala nammwe abazzukulu abaliko emisambu eyo Senkulu talumbika oba okyalumba Lubaale atudde ku jjumba atudde ku Seeki ng'amulwanirira oba okyayomba Lubaale atudde ku jjumba atudde ku Mirimu ng'amulwanirira kubanga gwe wagamba Mirimu n'ateekawo ennyumba ya Lubaale gwe wagamba Mirimu n'ateekawo ekyoto kakati Lubaale owaffe alinga Sebaana Kizito yatuuka kufa n'agamba nja kufa obukadde n'obulwadde naye nze teri ayinza kundoga kwavuwala Sebaana teyakyogera ku leediyo n'agandi nze sente ze nakola ezange sinnaziryako ndi ku bajjajja bange kati nze Lubaale owange sinnamukwatako benkoledde Lubaale byalwana owange akyalina mwakayivuzi tannalwanako wadde naaka naye abantu bano bonna abatudde wano bengenda okusamiza be bawulira ne bagamba kati abo bwe bafukamira ku kyoto gwe musajja wattu mpale tennakala kiwattu nkoko emyera mutunzi gwe musajja wattu kafenyire ebbuga lya RBC gwe musajja wattu mbwa eyo tamukume ddala ddala abantu bano nga bafukamidde ku kyoto n'eggwanga lyonna oyinza kubayitawa toddamu kwewagawaga sirika lyakawungako dduka mu mizigo gyo giddukemu gyotasobola nakusasula olaba weewola nusu 10 weewola nusu 20 buli muntu yenna akwetoolodde wamwewolako buli omu akutya nga naawe oyimirira ku musajja nga Ssaabakabona nga naawe weegoga lwakuba nti amanyi nti bakubuzaabuza abaagala bye baagala gwe ku muzzukulu wa Wamala akola ebyo ompuliddeko nga mwogerako kubanga time will come dogs is cry owulidde mwogerako kubanga yamanyi ekigambo baga nti wakikozire okyemere kukihakana naki ni hano naye sitwogera bintu bino kwedifendinga abatuwuliriza njagala mutuulire bulungi sitwogera bintu bino kwedifendinga wabula tubadde tulangirira olutalo mu butongole kubanga ffe situlwanira mu nzikiza wabula tugamba nti ng'era bwe mwayambadde amaloboozi gammwe twagafunye gaatuuse tukakasa bulungi abatudde mu byuma bya SK7 media abatudde mu byuma bya Nono TV tukakasa bulungi nti amaloboozi gano gajja kutuuka gye gakola ki gye galaga kyovola nti twogeredde ku live ate nga tutudde twagadde nti nga bwe mwawandiisa ebbaluwa yammwe mu maloboozi nyanukudde nga bwe mwawandiise nga mwagala twanukudde ku live nga n'ensi yonna ekola ki ewulira mwenno mwagenze mu bukutu bwa WhatsApp buliko abantu 10 ate abalina data bali 5 ate naawe yayogedde kadata bakutereddeko kateere nakuwulidde ng'otamidde bakuwadde n'eccupa ya bbiya nagati kati kangu munywere bambi musajja wattu kakati ffe tukwanukulidde ku nsi kubanga ku live kuliko abantu abali mitwalo n'emitwalo batuwulira kakati olutalo tulutadde open tandika tujja kulangirira nti yoyo gwe tukutteko yoyo titwamwogera linnya naye bookola nabo tuboogedde Lugayavu jjajja Lugayavu ewalusi Kato Masaka Kabona Sekitooleko Masaka Nabona Nakalanzi egundi Kasanda abantu bookola nabo tuba mensoninze gwe tutayogeddeeko lwaki titukwogeddeko because of the following reason toli jjajja toli mukongozi toliiko wadde omuzimu gw'enkoko kakati titwenkanankana kwogerako era tukuga nti abantu abo b'oyogereramu baffe bonna twogera nabo era bonna bakulaba bbule bakwata akasimu ne bagamba Ssaabakabona sajjawo omuwulidde naye si yeffe naye naffe tukyalina kye tumwagalamu bwe busimu bwe bakuba musajjawo omuwulidde kati bambi bakukeneka kozesa ebitabo bye wasoma bikupime okole ky'oteekwa okukola mu nnono yo
10 andi kati nze mmanyi kati bikunyiziza kubanga obadde tuyagala mbyogere kati kyovudde ongoba si kyekyo Kamuga si kyongobera kati wabadde ebyo byenjogedde wamakiza mubadde mwagala mbyogere mwogere mazima mubadde mwagala Kamuga obadde wagala mbyogere kati abantu baffe baami tibaagala kuwulira maloboozi ago kubanga abantu balina obulumi okitegedde naye ffe tuliko emizimu gyogera tuliko amayembe googera obubaka bw'abajjajja baffe baba babutuwadde twogere okitegedde kati ekigambo tukireese kizitowa okwenkana ejjinja obuzito kyeyambulire kubanga twanukudde kubanga wali oyinza okusigala ng'ogamba sibaawulira banaye tibaategeera banaye katuzeeyo obubaka twategeera. Njagala okusima n'okwebaza mu ddakiika 10 ezisigaddeyo Saabalambi Kigundu Lubowa nyiize nnyo mpulya ne Lubala ayagala kunninnya sibeerangako wano Lubale nanninnya nyiize kati mpulya ne Lubala ayagala kulinnya naye nga mu mazima agaddala tulwanirira obujjajja bwaffe. Tusaba abantu mwenna mukole mu bitongole byammwe mukole mu buweereza bwammwe muleke kutulumba. Mbeegayiridde bwe munaatulumba tujja balumba. Essaala egamba nti ffe baani abalondebwa mu kiseera eky'obusungu obungi we tutuuseeko eno enzikiriza yaffe. Omuntu toyinza kukwata ttaka liri mu kawumbi kamu na kitundu buwumbi bubiri n'ogikwata n'oliwaayo ekitongole n'otunuulira atagulangako wadde olupapula wadde ensimbi eŋŋanda nga togigulangako ne bw'ojja bakuwa transport gwe nolowooza nti olumirirwa nnyo ekintu ekyo kusinga bannannyini kyo. Wabula oba okola ki? Weerimba. Kye tuyiseemu okuzimba enzikiriza eno n'okwesaddaaka mu buwango bwaffe muveeyo gye mwasomera mujje mutandike okuyimirira mu bitongole bye musanzeewo. Tolowooza nti lyali ddembe nti era titwabyagala. Ffe twaluzinga famire zaffe twaluzinga abaana be tuzaala twaluzinga ebika byaffe olw'okuyimirizaawo enzikiriza eno. Leka kwefuula kakolwa akazannyira mu musiri tojja guzannyiramu. Waga nti over my dead body benga nti bannange ono walagi mulungi naye kasita okimanyi nze sinywa mwenge nze sikombako nze njogera soba naye bwe mumala okuteeka mu ttama tunaalaba omunyi wa walagi n'omutuufu tujja kumulaba yaani. Naye genda mpola ng'okola ebyo by'oteekeddwa okukola. Genda mpola ng'oyanukula ebyo by'oteekeddwa okwanukula. Genda mpola ng'ofukamira ebyo gy'oteekeddwa okufukamira. Weerwaneko obeere bulungi va ku bantu abalala. Kubadde kulabula tujja kudda ne action. Naye nga bw'agambye nti ogenda mu action titukwetondera. Teeka mu action. Teekamu. Nkwegayirire totamu kwogera. Teeka mu action. Ensi yonna tujja gitegeeza nti kati otadde mu action. Ensi yonna tujja gitegeeza. Era Kabona Kasiko Mutaasa yambuuzizza nanga nti kakati tunagenda mu maaso ye okuwangula ntalo abange baana bange zaali ntalo luno okuwangula Obuganda zaali ntalo. Kakati teri awangula Lubaale zaali ntalo. Awangula Olubaale zaali ntalo. Zaali ntalo. Okuwangula Lubaale zaali ntalo. Zaali ntalo. Okuwangula Lubaale zaali ntalo. Ndaali ntalo. Okuwangula Lubaale zaali ntalo. Zaali 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 ntalo. Kuwangula Lubaale zaali ntalo.
Tamba tukuleete. Zaali ntalo. Mulwane. Kuwangula Lubaale zaali ntalo. Oluyimba lutegeeza Lubaale tetumufunira mu ngalo. Tuyita bye tuyitamu. Nnyo. Kaakati ggwe atasamiranga. Gw'oyagala okulwanisa abasamize. Ate kana akalowoozo nkawaaba abaasoma. Abaasoma balina endowooza nti bwe basanga mu masabo nti tutegeera tuli ba wansi basebo ne bannyabo Lubaale tetumugula mu supermarket. Omutonzi yateekako obuyinza obwo. Lubaale tebamunoonyerezaako basamira busamire mwe musomera ebitabo nja kunoonyereza ku Lubaale noonyereze ku Lubaale basamira musamire tebamunoonyerezaako gwe era tobuuza bibuuzo bingi samira bw'oba oyagala Lubaale ng'okitegedde eddala nti oliko Lubaale samira funa senkulu omugere njagala kusamira aye ntusalisira nnyo omuntu azze mu maaso go n'agamba jjajja njagala kusamira tolina kyomugamba kubanga jjajjawe yaba amukulembere n'amuleeta gy'oli naye bano abaasoma ebitabo ndi dokita ndi looya kimanya nze nasoma bino noonyereze ku Lubaale bw'awandiika banaye mu masabo byetulaba byetwogera tubisoma wa kuba ekitabo kya Lubaale mwe tusoma bye tukola tuwali abaasoma kano kalowoozo kammwe mwe mumanyi bwe mwasoma ne mufuuka baprofeesa ne mutuuka badokita mugenda kunoonyereza ku buno bwa Katonda Lubaale mutonzi yateekako obuyinza obwo mu bantu 100 muvaamu 2 tebamunoonyerezaako basamira musamire basebo ne banyabo njagala kubategeeza abantu bajjajja abali wano nti mu bubaka buno obubaka bubadde bubeebaza okuva ku New Club Brigato bubadde bubeebaza okubajjukiza nti tugenda kuddamu live zaffe okubajjukiza basebo ne banyabo buli lwa mukaaga tuba n'okusinza wano ebigambo bino biwulidde kiro era mu kiro mw'obiwulidde ebigambo bino ate bibaayo ku lw'omukaaga obudde obw'emisana ate oluusi wabaayo birala fe abasamize bw'otayogera toggwako kiruyi naye bw'oyogera ekiruyi kikola ki kikuggwa bagamba nti envubu eraze teyasa lyato mulina okutegeera abazzukulu ba Wamala nti tuyina abantu abasinzidde okutulwanyisa naye mu bantu bonna abasinzidde okutulwanyisa tennabaayo basamize wabula abakulembedde bonna emitwe mikalu abo tubeesobolera ate owabaayo abasamize nabo Lubaale ajja beesobolera kuba bajja kuba balwanyisa mukama waabwe kakati bali tibalina nnyo makulu wabula baagala okuyingirira okumanya ebiri munda naye ebiri munda tebasobola kubimanya olw'ensonga nti Lubaale basamira muki musamire njagala okwongera okubeebaza nti mwebale okujja okusamira mwebale okubeerawo nga muwuliriza live zino bannaffe abali emitala w'amayanja abali ku nsonga zino olwaleero bannaffe abali mu bujjajja bannaffe abali ku kamera omukulu Kizza omukulu Sankisi omukulu Pijo mwenna njagala kubategeeza baana bange nti ensonga gye njogeddeko si nsonga ya kwewusa era timugiyita ya bulabe bwe wabeerawo omukulembeze akulembedde ayina drive gy'adrivinga gy'alina okutuusa abantu be mu mulembe guno mutinzikyusa nsi nze musawo omulembe guno okubajja mu nsi ey'obulumi obatuusa mu nsi ensuubize tibiyinza kubeera byangu omukulembeze oteekwa okuba ng'olina eriiso eriraba okutwala abantu b'okulembera wajje bakola ki wajje balaga kubanga mmwe temulina kye mumanyi naye njagadde okubannyonnyola nti ebigambo byonna bye munaawulira byonna bye munaalaba okuva kati mu budde buno banga tufundikira omwaka waliwo kyojja okutegeera ngoga nti Ssaabakabona twamuwulira yakola live ya ddakiika ya ssaawa 3 n'ekitundu ng'ayogera ku bantu bataasobola kwatula amannya naye be yayatula amannya kirabika be baviirako obulabe buno kijja kubayamba nnyo okuba gye tweyongera nga musobola okumanya ki ekigenda mu maaso muyina kukula nga mulinga bwana bwa musota olubuzaala bukola ki bulumirawo nammwe entalo zino zigenda kubalumba mu bika byammwe muyina Lubaale muyina emizimu muyina emisamba muyina amayembe muzze wano lwa bulumi naye mubalese beebase nga bali mu bulangiti mubalese bali mu ssanyu lya bulangiti nga balisamba mubalese nga bo bali mu nte zaabwe bali mu nnimiro zaabwe bali mu maduuka gaabwe naye bagenda kubuuza ekibuuzo Lubaale yakwata atya
era mu bantu bonna ab'ekika yalaba mu ggwe, era mu bantu bonna ab'ekika era gw'osamira. Lubaale yakwata atya? N'abantu b'ebika byaffe abasinga batukyaye olw'okuba nti banoonya bye banoonya ate ffe nga ffe tubirina. Lubaale bw'oba omulina taba na valiyu. Lubaale bw'oba omulina toyinza kumanya bulungi bwe, naye Lubaale bw'aba amaze okuvaako, Lubaale bw'aba amaze oba omuntu nga tamulina, bw'olabira omuntu ng'akugamba nyamba jjajja oyo takwatibwa Lubaale, Lubaale yenna muteeke ku nze, nze nakusasudde okujja mu kika kyaffe. N'omugamba nti munnange Lubaale tebamugula, gwakutte gwe ngenda okusamiza, kubanga baakwata be bano abaana abanaku be baakula nga baboole ku kika, be baakula nga ne ku kika tebaliiko. Lubaale baakwata n'abawa obuyinza n'olyoka olaba abaana b'omukazi omuganzi ow'empeta bwe balwana ne bakuula naki n'ejjembe. Kati bwe basanga Senkulu si mulwanyi wa ntalo nga bw'ompulidde, nga si muvumu nga bw'ompulidde, nga naawe puroguraamu eno ebadde ekuwa sankisa obuvumu, ebadde ekwongera obuvumu, kubanga naawe wadde okutta kamera naye wasamira. Kati kino kyendi mu kukola kye bagenda okutawanya mu myaka emeka 5 ng'osimbye emirandira. Kino kyenkoze kiza naawe wasamira, y'ensonga lwaki okutte kamera eno kye bagenda okukola ewammwe ekinoni okubanga toddayo. Era kiza kino kyendi mu kukola kye bakola maama wo. Kati mba njagala okulaga abaana bano nti kitaffe yatuulanga abantu abatutadde mbulumi n'aboogerako. Mba nkuwa buvumu ti ne bw'ogenda ewammwe ng'olaba ab'ewammwe bakulumbagana, mugambe nti Jjumba nkutegedde, naawe jjajja Seeki nkutegedde, naawe Ndugwa nkutegedde, gwe nnumba ngamba baganda bo, oyogera amannya g'abaganda bo. Naye nze sikuyinaako mutawaana, wabula nninako mutawaana. Bonna abanze nkuyinako mutawaana ogenda kumpangula, bwe naaba sikuyinaako mutawaana ngenda kuwangula. Ekigambo ky'omusamize eddagala, kubanga bakuwa emmizi bagiteeka ku lulimi luno ne bakubuuza omize eki, n'oddamu nti mize jjajja wamala. Bw'oba omaze okumumira jjajjaawo oyo n'ofuna emmize eyo ewa wamala, kakati n'omala okubanga obuyinza obwo obulina, era bwe bakusibira akalinda bakugamba nti fujja mu nsawo, n'ofujjamu amalusu, fujjamu emirundi 4. Kakati eddusu eryo yebeera endagaano, yebeera emmize eryo ly'ofujja mu nsawo ly'eŋŋamba, eddusu eryo ly'eŋŋamba. Ne bakugamba nti eddusu eryo bwe tuba tukusibira akalinda ne tugamba nti jjajja zino zirivaawo zikola mbaga yammwe, siribaleka bweru ng'embaga yammwe etuntuka. Obuvumu obwo bw'okozesa, eddusu eryo ly'okozesa, obuvumu obwo bwe mbadde nkuwakizza nti tokkirizanga muntu kunyigira mu nnoga, tokkirizanga muntu kujja ku jjajjaawo, tokkirizanga muntu kutiisatiisa ng'oli ku mazima, tokkirizanga muntu kulowooza mbu ajja kugirayo ekitala. Katonda bw'aba yakuwa ekyapa ky'ettaka oba omanye ensonga lwaki waligula. Kyogamba nti Ndugwa yaguze ettaka eryo, yabadde talaba birungi byayinza kukola mu gundi eyo, yabadde talaba maduuka, yabadde talaba mmotoka za bbeeyi zi V8 zayinza okuvuga mu ssente ezo, yabadde taziraba. Kakati olwaliro ng'osanga Ndugwa akutta ekyapa kye eky'ettaka nga gwogamba nti musiru, waliwo omugagga omusiru. Twagenda okuwandiisa enzikiza eno twabawanga buwi ssente zaffe nga tuzijja mu Lubaale, timwaleetako zammwe. Teri mugagga musiru. Bw'oba olina amagezi genda gasooke gakuwa ssente obeere nazo tutegeere nti oli mugezi. Oli mugezi nga bakukozesa magezi ogajjawo. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, tuyina obulumi. Omuntu olina kumala kukola. Puroguraamu eno ebadde yakubawa buvumu gwe ndi musamize. Puroguraamu eno ebadde yakubawa buvumu mwe bakabona wayiswa. Puroguraamu eno ebadde yakubawa buvumu mwe abantu b'obujjajja, mukuume ejjajja wammwe, mukuume Lubaale wammwe, mulemereeko. Tokkiriza muntu kutiisatiisa ekyalo kwe bakutiisatiisa, bw'oba osobola kireke genda ku kyalo ekirala. Nabbi talya bukulu waabwe. Gwe tiweebuuza ekasensero gye nnava, ekannabulemu gye nnava, era akaayi gye nnava ku booda enkoko gye zitakula zizza ebigere nga nze liida wammwe mu kibuga Kampala. Ompita mmere, omanyi we nayita, omanyi ekibira Tomi kye nayitamu, omanyi nti kirimu ki? Nze nava kannabulemu. Nejjingo bw'aba ayogera ekannabulemu aga nti eyo wammwe ekannabulemu enkoko gye zitakula gizza ebigere. Gye nnava nze mukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu ggwanga ne bweru waayo yenze. Nze musamize asinga following ku TikTok,
nze musamize asinga website ennungi, nze musamize asobola okuyimirira n'enjogerera obujjajja okuva we natandise paka gye naasemba. Tonda Namugereka yanteekerateekera kannabulemu. Nakusanga Kyaggwe, nkulesse Kyaggwe, ne ku kyalo kw'okulidde kwe bakuzaalidde n'okulirawo mu Kyaggwe mu Mukono tosobolanga na kukibuuka. Naye nze nava Rakai n'ennyingira Kampala n'enzimba mu Kampala n'enzimba e Mukono mu kibuga nsula mu Arkwright Estate Professional Village. Kyekyalo ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu Uganda. Kwe nsula kwe kuli amaka gange. Mu nsi number 1 country bagiyita America. Visa nakati hiyo ya myaka 5. Ngenda mu America bwenzira. Nakati bannominate nze mu mpaka z'abayimbi 2026. Ngenda kuperforminga, ngenda kuleta wano BET Award. Oyo yenze. Gwe baga nti yamalayo. Ye yategese ekivulu ku Kiraba Brigade. Naye ne Mukono tosobola gibuuka, ne boda tosobola gigulanga yo, tosobolanga kuzimba makanga gago. Oli munaku n'omunaku akuyita munaku. Ogamba oli mugezi. Oli mugezi waawa. Togendangako wadde Kenya, tofulumangako wadde eggwanga lyo. Ogamba wasoma biki? Basebo yasoma kyoyo. Nze sikiraba. Baba kamunnyonnyole sikiraba. Kuliriza nnyo. Awoga mutabukangako Mukono. Ate yali agivuddemu. Bamuzaala Mukono, akulidde Mukono, abeera Mukono. Tagibuukangako. Yagibuuka yali alagawo. Yali agenda na suuti. Okitegedde tagibuukangako. Tekimanyi. Basabo ne banyabo kizakkiriza oyo ye kitaawo. Pijo kkiriza oyo ye kitaawo. Abantu waaka mubawe. Totemamu kantu naaka. Nze njogedde. Totemamu. Kakati abantu bategeere nti ddala olutalo lusimbuse. Naye ajja kwetegera gwe bazaale Mukono, akulidde Mukono, akoledde Mukono myaka 45 oba kati girina 47. Kubanga twaligayo nti muvubuka. Twaligayo nti muvubuka. Ate abawalampa wamala. Engeri gy'oluddewo n'ekaluka bagamba abawalampa wamala. Zera amasukira. Wamala mugazi. Bajja Ekyaggwe. Bannakyaggwe ne bakaaba nnyo omusajja omuwonga atoononedde lubaale. Kubanga awa abantu olugiro. Bazzukulu ba Wamala bangi. Mmwe bali mu gavumenti. Nnyo. Kati gwagamba mbu tosobola kuŋŋanya bantu bano n'abantu oli mu gavumenti. Tosobola. Otya. Abantu nga ebukomansimbi buli mwezi tusamiza nga wajjudde abantu twazimba abamanyi ebukomansimbi. Twazimba essamirizo ddene tetukyaleeta butenti. Kati gavumenti abantu mu gavumenti basamidde bamanyi Wamala kyeki. Kati gwalwanyisa Wamala nkusekeredde. Wamala mugazi. Abantu bali Dubai bayina Wamala bakola. Bali mu America. Abantu bali mu America. Abaana bange bali mu America. Basamira Wamala. Abaana bange basamidde Wamala bali mu State House. Abaana bange basamidde Wamala be bajjano mu maje. Abaana bange basamidde Wamala be bavuga satellite ezikuuma president. Basamidde Wamala. Abaana basamidde Wamala be bakulu mu police. Oyogera Kiggwe Mbada. Baba kankubuli abantu basamidde Wamala. Abantu basamidde Wamala gwe boolowooza mbu gwe oli mubanda. Abantu basamidde bamanyi era bawuba ebisungirizi. Nina mutabani wange wano yavuga ekidyeri